1 2 my check 1 2 tugenda katandikira watali kayimba wadde akalango kaino mukashira kano tulina kabaka gwe twatandika naye nakyagenda maaso n'okurapinga kojja zino plastic explosives ziba za bulabo kamala kyavaayiwako shepeewo buli kimu kyonna kiri mu ntegeka n'asooka agyetika n'ayitawo nayo maze ogitegeka bulungi nnyo bali waliwo ekimotoka ekyali kirinze n'akwate kuba ayingire munda yakayise the state within gambye tulekedde katundu kasooka bujja kuba obutundu 6 nga bagamba Jason Isaacs takabuzeemu ne bagamba Ben Daniels naye muneeno wabula Neil Pearson Eva Alex Jennings bonna bagenda kubeera bazannya olwaleero ne bagamba Naume Jenkins ne Ted Genevieve O'Reilly tibakabuzeemu nga bagamba Shawn Gracie naye muneeno wabula Lizel Make Daniel bwe bawandika olugero ne bajja bagamba Grain yakafulumya mu butongole wabula kabaka ayitibwa Michael Offer yakakwatako paka ku ntiko yaako yakayise the state within Vijay Junior nga bulijjo Cracking Sports Bet Uganda Limited kuva mu Q's Digital Studios mukashako tu waliwo kabaka omulala yayina file kyava kiteka mu briefcase mulimu schematic ya device emu nona atuka butoshi yajja bring me ati nkubirako I'll be in touch. yakukubirako shebo rodi ayitibwa Hanley namusibula kyava akwate bali briefcase jalese washiwe meja rodi kyava ajijjayo tiyatawana nakabira yajetika bwetishi waliwo ennyonyi yatuka mu kaseera ako nagambye kuno kunakwanjula kwa sinema waliwo kabaka ajijiddeko yuno kyava asembera njagala olabe ono yatuukira wano ati amakya amalungi So how was London? katuwulire London ebadde etya tibadde mbi Hammer's lost flight 3. Isn't that pretty good? bajja bawaya kali mu kaseera ke kamu ku kisaawe kuliko abali bagenda okubodinga ate ennyonyi yali egenda okusimbula bakyabaaza kwekwateko bayite metal detectors baba balina okwekkanya bakakase tolina kyabulabe kyonna kyotadde ku nnyonyi ati funa flight esufu ssebo kono kale n'ayitawo kati gwotutaddi ati kasita banafuna anaddawo enkya nyinza okugezaako okukola announcements wabula nga ebyo tebinaba kubeera saagala mugambe muntu mulala yenna Mark Caroline ono ayitibwa Anthony kitange ono ayitibwa Mark Brydon My Councillor for External Affairs, Nicholas Brock. ono ye kansala wange wa External Affairs ayitibwa Nicholas Brocklist Pleased to meet you. kibadde kirungi okushikana Hanley. Of The the Lowenberg Institute for Foreign Relations. I read your paper on US policies. gwe nasoma empapula Really interesting. kwebyo wali ogezezaako okugera ku US policies mu Eastern Asia Tuesday, dinner Erudite Company. okimanyi tulina okugezaako okulyamu ekyeggulu ku lwokubiri my diary. Sally was going on that night. ki ekigenda maaso sale ku programu yange Because of the revolution. waliwo obukazi bwogenda osikano bwa revolution On Tuesday. awo ku lwokubiri nja kujja tuli ekyeggulu ewuwo kale Lovely to meet you, Elias. kibadde kirungi okushikana Mr. Hanley oli ayitibwa Anthony Hanley Sorry, kyava amusibula you're booking for the First Lady's trip. wayi mbadde nyina osooka okukebera ebintu byengeri gye wabibukizemu n'ebisigadde byonna n'akwate kuba ayitewo oyo ambasada wa Bungereza mu America ayitibwa Mark Brydon twadde ebbali ono etterekero lyamaze okuzinga bulungi alina gwe yali kwasa ne babireeta ebbali mu nnyonyi emu ono kyava azza nawo kino kabaka yasembera Mark Brydon anti webale kudda ambasada anti tiimu kiva bamuteeka mu gaali bwe batyo ne bajja bamwolekeze kwembasye wajja eri erya Bungereza balina okugezaako mu update nga buli kimu kyonna bwe kibadde kitambulira nga taliiwo kati kabaka ono ayitibwa Anthony Hanley I hope you enjoy the yajja mu nnyonyi eno ekwata kuba okgenda mu Bungereza
Please turn off the laptops. Bambi twandiyagadde oshatinge down laptop yo konti wali buzibu. Najagijjeko ofulwanyiga. Waliwo device gye yateekako. Kyokka device gye yateekako erabikanga kojja. Mu kibox ekimu kye baatadde eno mu bintu bya kago. Bwetyo neekwate kuba esimbule. Yolekera Bungereza. Today's schedule. Schedule yiyo bwetambula. Lunches at Armitage headquarters. You're on after the secretary. Ogenda kubera ku headquarters, ogenda kubera ne Secretary of Defense. Oh, that James Sinclair's Okimanyi nti James Sinclair yali mu kibuga. press have picked up on his campaign against Bannamawulire babadde ku lutalo lwe. wasn't it? Luno lwagamba olwa Tigiscan. The Kyrgyzstan Supreme Masekati ga US mugaseko ne UK. Take a look at this. Laba kino. There have been several calls about yours and Sinclair. Boogedde ku nsonga nnyingi nnyo nga bagamba nti wali mukwano gwe mu biseera biri ebikadde mu Tigiscan. Tell them we were good friends in the 90s. Bagambe twali ba mukwano mu gy'ekyenda. Years our paths. Wabula emyaka mingi egiyiseewo buli omu yakwata lirye. Yesterday asking to speak to you. Yakubye n'essimu gyo ng'ayagala kwogera naawe. Yali former ambassador wa Bungereza mu nsi eyitibwa Tigiscan. Kyokka ali ku lutalo. Masekati g'endagaano yateekebwawo aba UK ng'ogasseko n'aba US. Mugenda maaso n'okuyamba ebya politics ebiri mu Tigiscan. Kale n'ennyonyi yayabika. Muvu eyo. Muluka ne basooka bagikyusa. Ennyonyi ebadde esimbula okuva ku kisaawe kya Dallas okwate kuba ogenda mu Bungereza ku Heathrow eyabisse. Katonda wange. Mark asigala mu mmotoka. Yasituka busituzi n'akwate kuba agenda yeekaanyi. Ono yajja akuba essimu. Bajja kwetaaga obuyambi. Luli bw'atuuka yasooka n'atambuza amaaso musaatu bambi. Daba ekiri wano. Katonda watu. Ennyonyi eyabisse ng'esimbula busimbuzi. Alala. Musaatu yasooka n'atambuza amaaso. Wabula yawulyanga aweddemu amaanyi. Laba ekiri wano eno. Ababadde ku ttaka mulimu n'abakoseddwa bambi. Wa. Kale agenda okuzza amaaso waliwo omukazi bambi yali asiraanyi. Yali mu mmotoka kyokka ekutte omuliro seatbelt emukute mukazi watu bambi. Afunye n'engeri y'ebisago. Kwe kujja ayambe musaatu. Yasika bino n'abikanyuga erudda. My name's Mark. What's your name? Yamugamba bambita Mark Blydon. Ndi ambassador wa Bungereza wano mu America. Kwe kujja muyambe. Wabula seatbelt emukute. Kyokka talina ng'ekijavaayo. Mmotoka etandise okwata akaliro. Omusaawe we kyavaamu etika. Nicholas. Kansala wa External Affairs. Ye yamwetika. Musaatu abadde awuli ayetaaga kuyamba kannakyala. Kubanga kabadde mu bulumi. Ukakanira kafiira mu bulumi. Ayaya. Nagambye kwanjula kwa sinema. Musaatu yabuli agaweddemu amaanyi naye nga tewali kyayinza kukola kati. Nakyala afudde. Bamwetika bamuyiseewo. It's the flight to London. Mark, ukimanyi nti ennyonyi ebadde ekwata kuba ogenda ku Heathrow mu Bungereza. Mu London. Ennyonyi neegudde ebadde yaabwe. Oba ebadde ekwata kuba ogenda waabwe. Kali mu kaseera kano waliwo omunene asembera. Simu yajja. Kyava gyagikwata. Under secretary. What? Eki? Where? Wa. Ladies and gentlemen, if I could have your attention, please. Abaami n'abakyala ndyagadde mugezeeko okumpuliriza. Pleasure. Kyasanyu Predecessor here, okubanga njagala kwaniriza oyo gwe naddira mu bigere. esteemed Secretary of Defense Lynn. Nakyala eyali akulembera kampuni yaffe yafuuka kati Secretary of Defense ayitibwa Lynn Walner. Thank you. Mwebale nnyo. There's very little that can pry me out of the Pentagon these days. Ennaku zino kiba kizibu okuzija mu Pentagon. It is with great pride that I stand here today. Wabula ate kyasanyu okubanga nnyimidde wano olwaleero. Motoka zijja ku speed. Bazituukira wano. Kabaka ne bamugulya. Uno under secretary ali wansi wa Secretary of Defense. Since this corporation was founded in 1980, Agamba nti eno corporation bagitandikawo mu 1981. the people of this country Era nga kigamba bagikolageza kuyamba bantu ba nsi eno
nakuteekawo mirimu that I was privileged to steer this ship. era ng'agamba nti kyali kyasanyu okumala emyaka 9 yagivuga emyaka 9 eyitibwa Armitage Corporation wabula kati agikwasisa road ayitibwa Gordon Holdings, Idea 90 nations. era ng'agamba mu nsi 9 mwe bakwasaganyiriza emirimu gyabwe I want to say, baamukuba akaama may she enjoy another 25 years. yandiyagadde kampuni ene at least etambule emyaka 25 olw'emirimu gyayo emisufu yali CEO wa kampuni ene eyitibwa Armitage baamuyisaawo. Thank you, Lynn. Mwebale nnyo bannange. An explosion brought down a pack. Waliwo okubwatuka okubwatushe kino kiraga ensi yaffe eri under attack. Waliwo ennyonyi ebaluse bagamba ensi yabwe eri under attack. Baba America bayinishitingirawo code red code basada bamutuusa butuusa kwembashi laba gwe kumugulira wabula musaato ekyo kyalabyeko awulira yaweddemu dda n'amaanyi esimu yavuga fiirwa esimu yiyo unaayitibwa Filozondali ye deputy wa ambassador wabataliwo yakwasaganya emirimu gye banaye ambassadors fena tukwate kubo tugende ku luggi bakozi bonna abasinga babayita ddala musaato omukono bwe gufaanana kyokka ne kanyasa tetasobodde kataasa yenna awulira ennaku kamala. There were 262 passengers. Kigambibwa nti mubaddemu abasaabaze 262 era nga 97 bafudde babadde Bangereza. Fatalities on the ground. Bagamba mwenda bafudde ku ttaka anamu basatu bafunye obuzibu ba casualties. Taken to the bunker. President abadde ku Camp David bamutute mu banka era code red bagitaddewo. Abasecurity mu America bagenda gitwala nga terrorist attack. British victims are kept informed. Let's open a free 24-hour helpline to make sure the UK broadcasting services get the number. Njagabo kimu kibenga kikwasaganyibwa. Anyone not essential to emergency. Yenna atali essential ku emergency yonna. Njagala bere naffe ne bawanika. Prime Minister will be contacting the President. Prime Minister agenda kuba contacting a President. Sympathy on behalf. Nandi yagadde okuweleza sympathy oba ekyandibadde ng'ekisa ku behalf ya Bungereza eri Abamerika. Sari ekyo njagala kiteeke mu program. The explosion will remain an isolated event, so if anyone yabagamba ensonga neyo okubaluka okwakojja egenda kusigala munda bonna abaana babafunyemu obuzibu ng'obuli oyagala kukwata kubugenda sikana famire yo kiryoka ogende basinga bonna basazewo basigale bayambe n'asituka. What did the PM offer you? Kati Prime Minister abadde akuwaki? the time film. Foreign Secretary. Bakufudde Foreign Secretary. There's a by-election to win first. Why waliwo olutalo luliwo? Your successor might be. Kiki bakubulira agenda okuddira mu bigere. Politics will suit you. Naye ebyobufuzi bijja kunyumira gwe. Bakimanyi Prime Minister yabadde amuyise Bungereza. Naye beebuuza abadde amuyitidde ki? Oli yamubuuza abadde bagenda kuba bwa Foreign Secretary. Oyingira ebyobufuzi. Nambuuza ani agenda okuddira mu bigere. Twadde erinacha yakwate kuba yolekere mu Pentagon kubanga yeri ya face ono Secretary of Defense ayitibwa Linwana yajja nakyala. Njagala ttaaka ku kisaawe ekyo. With respect, Lynn, that's pretty extreme. We have an Nell on the ground. Amazima gani tulinawo abakozi ku ttaka. We are sending a message. Why tusindika bubaka obadde ki? Ono Secretary Advisor ayitibwa Kalogashia. Nakyalo oyingire ya face abagambe nzija kuwagalayo ttaaka ku kisaawe. Tubasindikira obubaka. Bimusobedde. Bali waliwo ekifaananyi ky'omuvubuka omuto. Twadde eruda. Ono yayitibwa Nicholas Brocklehurst. Yayitawo. Baatugambye kansala wa External Affairs wano ku British Embassy. Era nga musaawa w'amaanyi ku saidi ya Ambassador Mark Brydon. Kati yakwate kubo n'asooka ajja yekkanya briefcase eno yamuwadde Anthony Henry. Mulimu sikamatiki ya device emu. Kyava akwate kubo n'akonekitinga. Nabyayagala okwekkaanya. Bikola mbubba. Yes, thank you. Ati kibale kifo okwate kubo okujja wano Mr. Henry. Ati webale. Copies of the export licenses. Nandi yagadde onfuniye kopi za export licenses. As agreed. 100. Nibaze musimba gye yeekanye. Kageno baali bagamba beetaaga trigger switches 10. Dobozi aliwulidde. Kwe kujja yeekanye. Alabe ku mpapula zino.
bani abali bagenda fulumya emaali eno tiyasobola kwekanya bulungi n'akwata olukomo nagwakubidde onfunire ebintu bya Hanley byonna ebisigadde. Listen, there's something else. Bulisa, waliwo ekintu ekyakinjagala ofunire. No names, I'm gonna need to. Syagala ofuniremu manyi oba onteremu manya kubanga biri ebintu syagala bimanyike. Ate na ambassador talina kumanya. Kati bakuze eruda. Musatu yajja agezeeko kweyozaayozaako. Mark Lydon, ambassador wa Bungereza wano mu America. Ensonga eno kati ejuliddeyo kubanga abasinze okufa babadde Bangereza ku nnyonyi. Kina mu musavu bo bafiriddewo Abangereza. Kujasoke yerongoseko. Yatulanga takikiriza. Muli awulya n'ennaku ku mutima. Kati bakoze eruda. Wano nga bagamba FBI emergency mogo. Bagitadde mu DC. Wano bagala okesako okekanyiza mayiti. Ninga nyonyi bwe badde y'okubaluka. Kiba kizibu ebiseera ebisinga ogezako ku identifying omuntu by fasa. Era ebiseera ebisinga bakonsideringa personal effects. Ababenganda bababaze babagamba kutumya personal effects. Biba bibadde ebintu by'omuntu. Kasitogezako gamba nti ebyo bibye then nga balyoka bakugirayo mayiti ku babijje. Bantu abasinga bagosedda. Basada yakwate kubayiteyoko yekanye. Bifaananyi batandise dobiteka kwabo basubira ababadde mu nnyonyi. Agenda okuza amaaso n'ekya Anthony Hanley nakyo bakitaddewo. Oli eyamwanjuliddwa nakyala Caroline Hanley. Agenda okuza amaaso nga nako kakazi kattu kali wano kubanga oli yabadde kitaawe. Kyava agamba Nick nja kushikana oluvannyuma najja akalabe. Kali munnako Kamala yatuukira we kali bambi. Kyava akabuuza Kigwe hati Kigwe. I'm so sorry. Munange kitalo nnyo Kamala. They hope to identify him by his effects. Bangambye nti ngenda gezaako munnyonnyola nga nsisira ku personal effects gye tebereza. Sigenda funa mukisa kwekanya faasa ye bambi. Oli nani? Tulina goze naye nti nedda nzije bwomu. Caroline Hanley bakayita. If you'd like to follow me, ma'am. Nandi yagadde okwate kubongoberere maama. Do you want me to come with you? Uyagala nkwate kubuzije naawe. Nedda kiryoke. Ukakasho nobeeroke kono nja kubeeroke. Kikava kashituka. Mazima abadde musajja wa amaanyi. Badde akwasaganya business kwegamba nga yeetana Hanley Internationals. Bamulekeza bamutute. Rodi yajje bali yekanye. Mazima laba mayiti eziri wano. Tibamanyi kikyaleetedde ennyonyi kubaluka. Wabula babadde mu ntandikwa. Nick kyava asembera. Yajja waali. It's been confirmed. Bamaze confirminga. Ibadde kojja. Katonda watu. FBI and CIA liaising with them. FBI ne CIA liaisons. Bakwasaganyira ba MI6. Wabula beetaga intel ku basaabaze ababadde ku nnyonyi Abangereza. Information y'abasaabaze Abangereza ababadde ku nnyonyi. Daba mayiti. Twadde bali. Mukazi watu bamwetika. Caroline, I need you to take a look at these items and see if you can identify. Nandi yakadde otunule items zino. Olabe oba kuzo kuliko ya kitaawo. Bajjayo kano. 10 years ago. Yali yava ku byasiga myaka 10 egyayite mabega. Njagala okabikule munda mulimu ebiwandiiko. Darling Anthony. Eriba wange Anthony. Your Kate. Nze Kate Hanley. August 1999. Yakamwa August 1999. She died the following March. Yafa mu naibanga eryaddako maama. Articles did belong to. Kati zino article kakasa za kitaawo. Ye. Ati ye. Olunga bali okabakugirayo mayiti ko bazijje. Ati kitalo nnyo maama. Kitalo nnyo Kamala. Yakwate kuba asembere. Yajja eruda. Waliwo kabaka yali amulinde. Ono ayitibwa Gordon. Adeya. Gordon Adeya gwe bafudde CEO, Chief Executive Officer wa Capital yayitibwa Armitage. Yajja akawolekera asobola okazeeka.
kaino mukasi akantu avaayo Rodi musaya tubamuvuga basobora gezaako mutwa mu residence yagenda okasibe uwe ninga ali munako kamala kyuka mu banga tono babade bagenda kumujja kuba ambassador iranga asula ade bamufunidde ekifo ekirala kuba prime minister yabadde amuyise mu Bungereza abagezeko kuba ku kiba discussinga muroka yajje erudda kyokati bino bitunulidde ye. How are you, Sir Mark? I'm fine, thanks. Uli otya sebo kono ndyoke. Can I get you anything? Beko kyekufunira kyonna. Jennifer, you go off to bed. Neda. Kwate kubo genda obumulegwe. Bisigadde njabira buluvanyuma. Yaja paka munda. Ainayo munda eno ka study room. Kyava kwata olukomo. Keno bambi yatandika okuba essimu ng'agikubira. Ubanga azikubira ababadde n'abantu baabwe ku nnyonyi. Bali ekyenda mu musanvu agezeko bakungubagiza kubanga gwe mulimu gwe. Mark Brighton, I'm the British ambassador here in Washington. Ze Mark Brighton. I just wanted to say Ndi ambassador wa Bungereza mu America. Yagadde kugamba nga kitalo nnyo munnange. Yafubanga bw'asobola agezeko bakwasaganya abasinga obungi. Mr. Stevens. Muchala Stevens. My name's Mark Brighton. Bampita Mark Brighton. Kiriso exhausting kubanga bisebe bisinga obulyana amaloboji gaabwe nga bakabira masekati g'essimu. Kasito omwama awulire. Yawulyanga akoye n'okoowa. Kyava akwata essimu n'agikakanya. Mukasya kano bakoze erudda. Waliwo abasembera bakutte embwashi nga bagamba Kaiser, West Virginia. Waliwo bakomanda abasembera wayi tutemere wano babano kwe kusooka ne basala kasengenge ne bayitawo paka munda yonna gye balumbye mukama y'amanyi nabono bwakona ku waya alamu yateekebwako bamukubirawo ebyasi bakana bagamba sizi fire kayine ne badde training wabula oli omutumbaavu olw'obusamaavu bamusekudde live bullet ali ku ttaka talisekulajja nukakana nga akutukiddewo babadde ka training naye nga bakozesa live bullet kwe kujja musisookeremu ekyasi kye bamukubye lengera You take a good look. mwekanyenga It's what happens to tossers who don't pay attention. kino kyekitukawo eri abatumbavu abatabeera atetiivu musookanga kwekanya tomala gasimadi kukyatuuka kyava bagamba bamuggyemu engoye bwe batu ne bamugyamu engoye kwe kumuteeka mu gaali munaabwe babadde ka training uli ekimukiza bukyamaavu konye kwakyo kati nakigala waggulu ng'akyayasami bamusekudde byasi balina gye baatuukira kukusooka ne beetika mayiti ye bagijjeeyo ono yakulembera akabinja Stand aside. mudde bali afande yamusekula ekyasi kyeza ku kyeza Toss him over. mumusula eri wasimazi mayiti ne bagisula muga alala kayino mukasya katwadde bali The appalling events. jwira batugambye kulodi ayitibwa James Shekereya Stance yali former ambassador wa Bungereza interpreted by certain groups as provocation. Can you elaborate on that? Right. What yali agenda maaso nogezaako okunyonyola ambassadors ku kikwatagana n'enkola y'Amerika nga gasseko ne UK for 50 kigamba ebisa ebisinga mulimu ebintu bye bakola ne balowooza nti bo babikola bulungi political prisoners kati ng'ensi tigisikani and Osman's rule. bagenda maaso n'okuteekamu ssente emyaka gino gyonna bataddemu biliyoni ezisoba mu 5
eri president ayitibwa Usman kyokka ate ng'alinyira eddembe ly'obuntu eri eyo. Yagezaako kugamba Abangereza kati bwe wabagamba tebalina kye baakola tebalina kye baakola baneetika bwetisi ne bantwala ne bancunya okakana nga bangobye. Ono yajja musikane yali British ambassador mu Kyrgyzstan kano yajja waali story kigwe. You missed me on the telly. Omisize ku TV mbaddeko I'm not staying. wamasigenda kusigala. Getting a good response to the campaign. Americans across the political spectrum are questioning foreign policy. I can't hear this, James. Ebyo sagala tubyogereko. Can't we at least discuss it? Leka nawe tudiscussing tumaze ebbanga bwafu tetulabagana. Siteekeddwa kuba naawe. Why did you ask to meet me? Kalwaki okutte kuba okujja okusikana? Calling the embassy. James lekera okuba essimu kwembashe. Omanye emisango gye wazza. Gwe tulowooza nti okuba essimu kwembashe kigenda kuyamba mu nsonga z'ogoba kati. Sirika ebyatukawo mu tizisikani bisirikire. Kyava asituka n'abako kyamusimba. Rodi bamugoba nga tandise okwogera ku bigambo ebyenjwanjwa. Tandise okuvumirira president ayitibwa Uthman ali ku bukulembeze bwa tizisikani. All he knows is people in his life disappear. Yamugamba ekirabo lwaki gwe tokimuweredde kubanga gwe godfather we. Kubanga abantu abasinga bonna abali mu bulamu bwe babula bubuzi bwe batyo bamanyi babaafaako. Badde agamba mutabani we. Rodi yasiranira ddala kati yafuuka mukubi wa drink. Twadde eruda. Airport is scheduled to reach Dallas Airport bagamba bagenda kigulawo ku ssaawa 5. Most of the relatives arrive this afternoon. Relatives baba bafudde bagenda kujja emisana gw'olwaliro. claim suitcase, they will shut down the entire. Kasita basiika na suitcase nga terina muntu nnyiniyo bagenda kuggala system yonna. No serious contenders. Temwategedde baataddemu kojja. Premises. Kono tebannaba kulaba ba serious contenders. Okay, media. Ayinza okuba yakikoze ku Reyeka. Allied countries. Kati waffe bannamuli bagamba kikono bali mu kunyolwa kwabo abafudde. Go ahead. Nabadde nsazizaamu Please, I'll show a reception gy'ogenda ogendako kono nedda ngenda maaso nayo. Baako ky'owandiika gwe. will not distract us from pursuing our Bagambe Please. kyo tekigenda tulemesa genda maaso na kupasuwinga ekyo kyetulina amasekati ga US naffe. James Sinclair. Kati James Sinclair ye tugenda kugaana ensonga zaaliko eza tizisikani Pakistan and our support for President Usman's government. Don't. ne sapoti gyagezaako okuwa Oxygen. mbu sapoti gye tugezaako okuwa President Usman kuno oyo temumalirako budde comment on his visit. kirungi oyo tetugenda kwogera ku kukyala kwe. Gardner's death row appeal is before. Waliwo kabaka ayitibwa Luke Garden kigambibwa nti ali ku death row The ruling in the naye ate mu Ngereza munaku tono agenda kalabba. new human rights liaison. Tulina gwe twasindiseeyo ayitibwa Release camp. Jane Lovely akwasaganya bintu bya human rights. Yalinga human rights liaison okuva ku embase yaffe. Agenda layo buli kimu kyonna bwe kitambula. Bamuleeta. Waliwo kabaka ayitibwa Luke Garden yazze emishango mu America. Wabula nga mu Ngereza kati agenda kutwalibwa ku kalabba. Munaku ntono Abangereza bamusindikiddeyo omuntu waabwe gwe bamanyi alwanira eddembe ly'obuntu. Yajja. Kabaka kyava asebera paka erudda. Ayitibwa Luke Garden. Ono ye liaison gwe basindise. Ayitibwa Jane Lovely. Bakwata olukomo. Sam aliwa. My lawyer. Lawyer wange. Sam Livingston. The opportunity to talk to you alone, Mr. Gardner. Anti mbadde njagadde nfuna omukisa guno twogere. At the embassy. He told me. Yaŋŋambye. I'm a secondment from London. He told. Yagambye nti ogenda kujja. I'm a Gemini. Ndi Gemini. Did he tell you that? Ekyo yakigambye. We need to talk about your appeal. Njagala twogere ku apiiri yo. Just ruling on whether you received ineffective representation. You're wasting my time. Gomalira budde. Prepared to talk to me, you're wasting mine. Bw'oba toyogera nange ogenda kuba omalira budde. Supreme Court bawaddeyo apiiru bagezeeko okulaba bubege najjekkiriza. Introduce evidence from witnesses who claim they saw you 2 miles from the scene. Waliwo abagamba nti bakulaba miles 2 The cab okuva ku incident y'abaana we baafiira. driver. Era nga bwe bakulaba no cab driver nga muyomba. Kono sijjukira kubanga ndi ne cab driver. Bingi bya sijjukira mwaka ogwo. How do you know he didn't kill those? Kati kijja kityo kubanga ogamba nti tewabatta. I know.
nanditegedde I had blood on my hands, but kubanga nali mbaddeko n'omusayi ku mukono gwange. Foreign Office have a strong anti-death aba foreign office bagamba nti balina omusango gw'amaanyi gwe bayinza okuteekako ku nsonga eno. Bamunfuna n'okutta abakazi baali babiri. Heads or tails oba tails z'oyagala. Choose. Londa. Heads. Kaba kalulu. You've chosen to die by lethal injection. Awo bolonze kukubya mpiso kalaba. Now they say it takes 4 minutes. Bagamba kitwala eddakiika 4 okufa. Doctor doesn't pronounce. Wabula omusawo atwala eddakiika 15 n'alyoka pronouncing okufaako. You wish you'd pick tails now, eh? Awo tolowooza nti at least wandilonze tails. Toyagala kumanya ki ekituukawo. Death by electric chair. Awo bakubisa katebe k'amasannyalaze. You ever smell burning flesh? Wali owunyiriza omunyama nga gwokyebwa. In your nostrils. Omukka teguva mu nnyindo lyo okumala ebbanga gwanvu. But they say it's quicker. Naye bagamba yengeri nnyangu. I really want that to be mum. Nikuluuza nandiyagadde maama wange abe nga alina bijjukizo ebyo mu nnyindo ye. Munyama gwange nga gwokyeddwa. Not some kind of freak show. Why is a freak show? Take your anti-death. Kali bino bye muliko bya anti-death penalty. Bikwate kubo bijja wano kyagala omalire budde. Genda. Mwe muyinza okutwala ng'omuzannyo. Amugambye sebo okutta ba flipping a coin. Then n'olonda heads oba tails. Bolonda heads bakubya mpiso. Bolonda tails bakubya katebe k'amasannyalaze. Nga bagamba Fairmont County, West Virginia, kati ate gye tuzze. Mu mugo ogumu. Waliwo namukadde agenda maaso n'okuvuba. Kyava asembera. Agenda okuza amaaso alina kye yalaba. Yeekanga n'okwekanga. Katonda watu. Twadde eri Nicholas. Yajja. Kyavaako okona. Yingira. Why tufunyemu obuzibu? Gwe sooka ofulume bweru. Buzibu kyate. One of the British passengers on the plane. Omu ku batuuze ba Bungereza eyabadde ku nnyonyi ayitibwa Hassan Khan. Abayima 6 bakizudde nga yabadde alina erinnya eddala. Ibrahim Wahidi. Thanks to a jihadi training camp. Era nga kigambibwa nti yaliko mu jihad training camp. Yaliko ne mu Tizistan. There it is. Tizistan ntiye. National security advisors in your office, ma'am. National security advisor ali mu yafeesi yo maama. They're supposed to be our goddamn allies. Bano bateekeddwa kubeera bakyapiri baffe ba Tizistan. Central Asia dimension? MI6, President Usman claims to have suppressed the MI6. Doubts, man. We're paying that ingrate $100 million a year to scratch. Okimanyi nti oyo mutumbaavu ayitibwa Usman tumuwa ssebo milioni nga 10 omwaka. Atula butuuzaawo. Mukwate kuba musekule bateresi bonna gye bali. Suspect bomber was a British national. Suspect no yabadde mutuuze wa Amerika. Manyanga mutuuze wa Bungereza. Tizistan tena bakakasa nti oba yali abaddeko magye gaabwe. I'm supposed to be standing shoulder to shoulder. Kale mbadde nteekeddwa okuyimya ne ambassador wa Bungereza. Loss. Mu kaseera k'okufiirwa kwaffe kuno kwe tubaddemu. Turns out it's one of their homegrown. N'ekyo kati kirabika omuntu owaabwe gwe beekuliza ate yatusekuddeko kojja. Bannange. 7 teach them anything? Lukumu na kyamusa butalina kye yabayigiriza. What should we tell the speech? Kati tugambe ki bannamawulire? Oh, try. Mubagambe. He's our friend who needs enemies. Abangereza baffe baleka bo beetaaga balabi. Akoze kino abadde mu Ngereza. 113 took on a new dimension today. Baatandika okugezaako okunyonnyola. Released information on their chief suspect. Poliisi yafunye chief suspect waabwe yoono. Between Hassan Khan, Ibrahim Wahidi. Okimanyi nti baafulumizza dda amawulire ku Hassan Khan. Also Ibrahim Wahidi. North Pakistan. Where the bloody hell they... Yaliko mu North Pakistan. Right, I'm going to need a complete dossier on Khan Wahid. Nja kwetaaga buli kimu kyonna ekikwatagana ku oyo Lord Hassan Khan msimanyi Ibrahim Wahidi. You can find out from your guys now. Yonna gye yasomera gy'abadde asabira mu mizikiti ne wasigadde yonna. We need to sort out the facts from the fiction. Aba MI6 bagambe bagezeko zula ensonga eno ng'obudde bukyali. Kwegamba ensonga eno njaga tugikwatire ku mazima wabula si fiction. Facts wabula si fiction. Indicates the explosives were in the hole. They're not. Bagamba nti kojja yabadde mabega mu kago. Like they were detonated. But tebategedde yabadde grade ki. Naye nga kigambibwa nti yabadde detonated. Garcia. Nga bakozesa electronic source. Carl. Onono Carl Garcia yayo yagala okwogera nammwe. Yes, of course. Anti wali buzibu. Security advisor abeetaaga. Gwe, Nick. We're going to the West Wing. Tugenda mu West Wing. Invited or some. Batuyise batu-invite nzoba batukoowodde. Mbu are we invited or summoned? Kegamba bidifalinga. 5. Lwodi abayise. Under your radar. Ono ye National Security Advisor. His alias Ibrahim Wahid wasn't.
ono abagamba nti omusajja yakoze kino yabadde mutuuze wa Bungereza ne bamugamba nti Hassan Khan ffe twali tetumanyi kono at least yali atambulira mu alias eyitibwa Ibrahim Wahid mwandibadde mukimanyi ayitibwa Kalogashia kalino president atudde ne nakyala bagenda gezako kutunula mu bintu by'ennyonyi okujjene eza Bungereza ng'ogaseeko ne visa obutabawa oyo omukazi omulaba yaziika mutabani we n'asupportinga president otula ku ggwanga lya America oyo omukazi ali untouchable kyenyinza okugamba Abamerica bo tebafuddeyo batwogera ku passport ne tutabawa visa kugenda mu Bungereza oba kugala border zaffe waliwo mayiti eziri ku Broadway ez'Abamerica kyokka eyakikoze mutuuze wammwe abantu bano mbadde mbalagajjalira What if I get the PM out here in a gesture of solidarity? Kalwaki tetuteekawo akaboneyo ka solidarity ne tubalaga nti ffe tukyali wamu tugenda kulwana kono kiyinza okuba ekizibu abantu batandise dde opakuka balinga abagamba nti eno weevu mpya eya suicide attack Leaking intel to the media. anti mulekerawo okuweereza intelligence eri media musobole okugezaako ku avoidinga hysteria Statement will be issued at 3. yabagamba ngenda kwogeramu ne wana Call you by 2. bwe binaaba biyise bulungi nja kukubira ku ssimu There were British body parts on it. naye kimanye nti waliwo ne mayiti z'Abangereza ezabadde ku Broadway tolowooza ku Amerika bokka ati kale If it's not the agency. kati agency yaabwe webanga si yebadde efulumya amawulire mawulire gabadde gava kono gabeka gabadde gava mu Pentagon nga tegava wano ku NASA ku National Security Agency yamubuuza ekitabo ky'okukungubagira abo abafiiriddwa abo bwe mwakitaddeyo dda tetubadde tutanaba kikebera nnyo n'abagamba musooke mulindeko kati twadde erudda mukazi wattu atuuka butuusi yasooka n'ajja ebbali ng'amaze okuva mu kkomera ono yayitibwa General bano bayitibwa ba Release Campaigning Office balwani ya ddembe ly'abuntu kwaba bagenda kalabba ono yayitibwa Sam Livingston yabadde akola ku musango gwa Luko Gadana No, I told you before, I can't even comment on that until after the wamasokolekeko bali busy ayina obuleega Hello. yebali Weiss, I'm covering with bampita Matthew Wise Jane Lavery. nze ngenda maaso n'okukavalinga omusango guno mu mawulire kono mpitibwa Jane Lavery Interested in the Britain death row? kinneewuunyisa lwaki abantu bali interested mu Bungereza okufa kono osaaga oyo jama ayinza okuba nze I'm serious. He's n'ayitawo right over legal technicality. Have you checked in yet? wamaze dde okuyingira lumuyo kono sinaba leka nkutwaleyo Executive suite. ngenda kufunirako executive suite mwogenda okubeera kano kayitibwa ka Matthew Wise kannamawulire 19. nze ndi mu 19 gogenda kuba mu 18 kono tunaddamu How did Luke's case get so far? Have you met him? musango gutuuseewa 2 dead white teenage girls in a crack house, a junkie kigambibwa recall and a history of mbu yatta abaana babiri Luke's original. baali batineja kyokka ate beeru ate lodi bamuzuulako rekodi nti mukozesi wa njaga janki What do you think of his chances at the Supreme Court? kati olowooza chances ze za Supreme Court ogezaako okukkiriza apiru ziri zitya I could be sipping champagne, but I'm ati tofaayo kigenda kuyita mu bulungi ekya tugenda kuba tunywa champagne twakwate kuba ne tudde eno I'll drop them off this afternoon. waliwo akwate kuba okusembera jwira Nick alina gwe yakubidde essimu n'amugamba olwo kyenjagala onoonyerezeeko toteekamu mannya kali mu kusala wano ebbali kyavaaga musimba musimye engeri y'ekibakaasa ndowooza mwe muli bye yamusabye yamugambye n'omugamba sandyetaaza ambasada agezeeko kumanya ku nsonga y'ebintu byenkusabye ondeetere kiri yajja ebbali paka mu yafeesi ye n'akwate kubo yekkaanye ayagala kulaba lwodi empapula ziyabadde asayininga agenda okwekkaanya obulungi kuliko sentasi okay yamwenya n'okumwenya kati mukaseeka naate twadde erudda waliwo nakyala eyaguka n'agambye tujja kakwata mpola tusobole okukannyonnyoka yakayise state within vijja junior nga bulijjo beefubyayo balina mayiti gye baguddeko eno mu Fairmont West Virginia daba fwasa bwefaanana soko ndeteeko ebyo ebikozesebwa najja abeeko kyasosonkolamu fwasa yonna yamementuse
bag this tooth. Kano soko kateke ruda. Hati ye mama. Fana nyibyata nikukubibwa. Kakaino mukasera kano. Rodi ngamaze ofuna empapula ziri. Jugire empapula. Yazikwata oba yazirabye ku bintu bya Lord ayitibwa Anthony Hanley. Ngabisayininga. Zalinga layisi za export. Bayina ebitu bimbi bali bagenda okutambuza. Bayogera ne ku trigger 10. Zibali beetaga abantu abamu batana bakutegeera. Kati yajja mu sentence. Kino kiringa kiweyawishi. Aheyo tukeno nga wakalu kamala. Ningo lya mugambidde nti ebisinga byonna badde babitute nga byavuddemu. Tukano nga buli kimu kyonna tewali. Wakalu. Kyava asooka agalinya. N'atuukirako waggulu eno. Talina kyalengerawo. Yakwata ekkubo okudda. Yakwata bukwasi lukomo. Did you find them? Obizudde? Missing. Wayi sibisanze eyo. Oli yajjako bujja simu. Naye kwe kugizaako. Mbuziza bufunye kono sibisanze eyo. Yes. Twade wa Mark. Azam Sinclair ali ku simu ayagala kwogera naawe. Kyava akwata olukomo. All right, put him through. Muyise mute wali buzibu. Nze Mark amazalibwa amasufu. Yeah, thank you for my present. Weebale ekirabo kiwampeereza. My favorite godson. Godisani wange ali atya? God. Oli bameka, olina bameka. The one. Ati gwe weka. So are you enjoying Washington? Kati onyumira Washington. Dad's pretty busy. Ati taata abeera busy. Wandikutte ku bono jjako eno. Reception. Nyina ka reception kengenda okgendako. Singa kibadde kisoboka nandikutte ku bono enzija. Waba tekijja kusoboka. Naye tofaayo nja kujja nkusikana oluvannyuma. Osuubiza n'okwate ku bono ojja n'osikana oluvannyuma. Ati kusuubiza. Kano katebe ne kajja mu Sinclair. Kyekava kazaako essimu. Wabula kitawaka abaddeho. Juyira ayagala okugezaako kukola contact ne Rodi. Wabula Rodi yamugambye munnaye siteekeddwa gezaako kulabibwa naawe. Ku ebyo bye wakola Bungereza n'etuuka n'okugoba ku kifo kye yali ekuwadde nga ambasada. Katwada ku reception. Ambassador Mayor President Gordon Adair, Ono ayitibwa Gordon Adair. CEO wa company ayitibwa Armitage. The DTI wanted to thank you for bailing out Derwent County. DTI yagala okugezaako kusiimako ebyo byogenze maaso n'okukola. Good on you for going forward with this tonight. You're setting a fine example. Baabo. Ono yamugamba tusiima nnyo kubanga ozze kubanga kino kiba kiraga ekizampa essufu. Charles McIntyre, President. Ono ayitibwa Charles McIntyre. Mr. McIntyre. Yakulembera CMC. It's on your CBE. Thank you. Eyitibwa CMC Operations. Well, I spend most of my time. Oba CQ Operations. Kwegamba kalinga ka private military contractor. I look forward to it. Kibadde kirungi okusikana munnaye. Nakyala n'alyoka ayingirawo. Secretary of Defense. The US Secretary of Defense. Ono ye US Secretary of Defense ayitibwa Linwana. Thank you for coming. Ati we balikwata kubo kujja maama kino kiraze amaanyi. Instead, they bind us closer. Bano ne bakubadde baagala otwawula basigadde batugatta. It will be an honor if you'll be the first to sign up. Engeri gy'olina omutima ogw'amaanyi ku nsonga ng'eyo wakati w'omukwano gwaffe nandiyagadde gwe obusooka okusayininga ekitabo kya condolences. Kuti wali buzibu. Njasooka okisayininga. Kyava akulemberamu. Bajja erudda. Ninga ayinamu ennugu. Kubanga omuntu yashekudde ennyonyi. Nagezaako kutta abantu okuyanja ng'ogasseko n'abo babadde ku ttaka bafunye obuzibu. Yabadde mutuze wa Bungereza. Bamugambye yabaasa okugezaako sayininga condolence book. I don't know what you're referring to, sir. Gwe simanyi ki kyogenda maaso n'okulifaalingako. Wasn't my idea. Kino tekyabadde kirowoozo kyange. Mark's going to be a tough act to follow. Kyogamba Mark anaagezaako okubeera omuzibu mu akitinga mu nsonga yaffe. Bali balina kibadde badisikasingamu ababiri. Under Secretary ng'ogasseko ne Rodnick. Still peddling guns for this. Simanyi okyawanyisiganya emmundu ofune Diamond. Nicholas, ask the Chancellor. Nicholas. We're thinking of floating the country. Tibagambanga konti private military contractors mulimu sente. Sector pension.
kubanga ennaku zino tufulaadinga nnyo tojja kwetaaga abagula ku migabo. MC Secure Ops. Ono bamuyita Charles McIntyre, ono under secretary. Thank you. Ati kiyinza okusisikana kano kono weebali. For Sir Mark Bryden, Bonna tebakwataga bulungi. Her Majesty's ambassador. Oli akulembera Armitage bakagimuwa yakafuka CEO. Thank you all very much for coming here this evening. Nina bashimo kubanga muziwana akawungezi ko lwaliro. Frightening. Mazima galiti. Sometimes. But it's in adversity we find our true friends. Bagamba muzibunga buno wetusikane ab'omukwana abatuufu. Welcome Lynn Warner. Nandi yakadde okwaniriza Lynn Warner okubanga azze. This gathering serve as a reminder. Okungana kuno kulube okutujjukiza. Will unite us tomorrow. Ndi ebyo ebituleetera okugezaako okwegatta tebisobola kumenyebwa. Kwegamba omukago gwe tulina wakati waabwe oli ne bwafuba atya tekijja kutuleeta kwawukana. Bamuyita agezeeko okuwa ekigambo. I thought long and hard before coming tonight. Kino kirowoozezaamu nnyo nga sinajja. About yesterday's events. Ebituuseewo jjo. Reminder of the forces out there. Bigezezaako tujjukiza nti amaanyi agali agamba sitaani. Yes, democratic way of gaagala okugezaako tukyankalanya. Ng'ofudde ku ddembe ly'obutuli tulina mu Amerika wabula economically baagala tusuula. I stand here tonight. Nyimiridde wano ekyo ky'olwaliro. Warning to those who wish to ngezeeko okulabula abo bonna abaagala okugyawo eddembe ly'obwebanguze waffe mu Amerika. Lives. N'okwagala okugyawo obulamu bwaffe. Masimu ne gatandika okuyitingana. Kyekiguddewo. To defend ourselves. Ffe twali beetegefu okwetaasa. Okimanyi nti Governor Norris yatandise eddogezaako okudetaininga abantu bonna Abangereza ate nga basiraamu. For basic human rights. Ono yamugamba ekyo kyemukola kimenya mateeka kijjawo n'eddembe ly'obuntu. The Governor of Virginia is acting under the powers of the Patriot Act. Ali ku Patriotic Act. Pakistani fundamentalists, Kyrgyzstani Islamists. Katukakasa tutya ati eyakikoze. Finger on the button was British. Owayi eyanyizza epesa abadde mu Ngereza. Queuing up right behind him. Ate bangambye nti bangi abajjira emabega we. It only takes one. Kati munaasiba bameka. Okimanyi nti waliyo abantu nga2,000 Abangereza visa holders nga basiraamu. Terrorist suspects. Bona mbatwala nga basuspects. Act of racial discrimination. Obscene. Sandi yagadde mugezeeko okukola kintu nga kino kiba kiswaza amasekati g'ensi. Against the types of. Kwegamba okukwata abantu nga musizira ku ggwanga. I played along. Waliwo ayitibwa Governor Norris. All right, all that hot air. Sifuddeyo. Bonds and unity. Ngezezaako okwefula nti tuli batya piiri wali ali mu maaso n'ensayininga ekitabo. So that our so-called allies can blow them. Naye nze saasindika mutabani wange mu Afghanistan. Tulwanishe mpozi tufune nabo betuyita ab'omukwano. Batandike kwabya abantu baffe mabega wa lujja. Support. Era gavana waba kino kyakola nga kakasa ati kituufu ze muwadde support yange. Gavana w'omu state y'omu Virginia ye yatandise dokaba buli kisiraani. Buli kisiraani nga bw'oba okimanyi nti oli mutuuze mu Ngereza ate oli mu kiraamu. Abasigadde badde bakolagana naffe. N'ekigamba nti bakakwata abantu 200 ba National Guards be bakikola. Tufudde. Give me the governor's number. Mpe essimu ya gavana. Yaganye okwata essimu. Mbwadikire yalinga state of emergency. Buli mutumbavu alina okukwatibwa mu state y'omu Virginia. Kasita obanga okimanyi oli mu Ngereza ate ng'oli musiraamu. Gavana waliwo gavana ayitibwa Norris. Naye gwe kikyogenda maaso n'okuzanya. Niki yajja sekano ayitibwa under secretary. Defense Intelligence, your department. Okimanyi nti Defense Intelligence department yamu ye yafulumizza amawulire nti omuntu yakoze kino ayitibwa Hassan Khan musiraamu. You got a xenophobic maniac locking up British citizens. Kati mwaddidde omutumbaavu atandise kusiba buli omu olw'okubanga musiraamu mu Ngereza. Fueling anger. Gwe ndabira ddala ofuluma mu busungu. You must know how dangerous that is. Njagala okimanyi kino kya ttabbu kye mukola. They better be worth it. Kansule kye mugenda maaso n'okukola kigwana. Ye? Are you done now? Omaliriza by'oyogera. Njagala olabe Katemba. Daba ttabbu. Rodi Nicholas kansala wa external affairs Bungereza ngugasheko ne under secretary wa America bage twaderikana kyala kakazi katubambi kana kaitibwa ka General Lovely akazi ogezako kakasati kalwanira eddembe lya Rodi ayitibwa Luganda n'ali mukomera gwe bagenda oteeka ku bwakalaba kabaka lya kwe kuzo amaaso waliwo akalingiza bwe kakyusa amaaso n'ampanuwa
kakirira wansi. Kujja kafune ebikosebo byako ebirala. Ono yajja gwatu oyagala ki? Mutaasi. Deserve better. Mutaasi bambi kubanga agwanira ekisingawoko. Gardner, who do you think? Jane? Ngamba gada nakulooza ngambani. Jane storage. You know that guy? Bambi omusajja oyo Mutaasi talina kye yali akoze. Kabaka bamuyita yaduka budusi nga alinya ggali ng'asibula avaawo. Naye agambye kannakyala bambi omusajja agwanira ekisinga kawo Mutaasi. Twadde eri road. Apiiru baagiweereza mu Supreme Council. He accosted me in a dark car park. Yajja agezeeko okwogera naye amubulye ku musajja akutte kuba omusiikana. Obona alina kyamumanyiiko. He's so certain you're innocent. Ye akakasa nti tolina musango. Death cases attract the crazies. All right. Emisango gy'okufa gy'attractinga ba crazy. Mbwe emisango gya death. Gigezaako okwa-attractinga ba crazy kwega abantu abaguba eddalu. Kati agenda okuza amaaso okwekkaanya. Ebali ku television. Bali bagenda maaso n'okulangirira. Nga bagamba nti kabaka eyateze kojja munyonyi afaanana bw'ati. Ono bw'amulaba n'essimu yagijjako bujja. Wakadde kaweddeyo. Yakanda bagamba mbadde nekkaanya musooke mulindeko. Bamwetika bwetisi nga bamuyisaawo. Terrorist with established connections to groups close to Al-Qaeda. Kati bali ku mukono alinako engeri ya maaka. Bw'alengedde omusajja oli yesse nnyo Kamala. Kyava asooka akwata wano ebipapula. Lengera. N'abiyuzaayuzaawo ku speedi. Mu bwangu ddala Kamala. Bw'amala okubyokya n'akwata omukono. Tagwokyeza ate. Mukono yagwokya n'akuba omulanga. Buno bw'ekicekitinga nti waliwo engeri y'akaliro. Ne busooka buyiwako amazzi. Bagandi bamushika n'alajjana. Naye ng'obadde ozogera kutolokako. Tekigenda kubeera bwe kityo boy. Badde akweka kabonero. Kalino mu kaseera kano Yerodi agamba Gavana Norris mu kino kyagenda ku maaso n'okukola kyo kyetaagisa okukolebwa. Yakuŋŋanyiza ssebo n'amagye National Guard za State of Virginia. Era nga bagamba nti omuntu yabaludde ennyonyi yabadde ayitibwa Hassan Khan. Yabadde mutuuze wa Bungereza wabula nga musiraamu. Bonna batandise ddo bekkaanya. Kati no waliwo ate obutya. Nedda. Nze tebagala kukwatira wano. Oba visa yaggwako. Bwe kashika. Ne bakuba ebyasi. Ne kagala kadde mabega. Motoka yayitawo buyishi. Nka. Neryoka yekata ekigo. Bubadde bwagala kupanuwa. Ambassador Nasreen Qureshi, Press Secretary. Bampita Nashley. Ambassador yakwate kubo kujja yekanye. Azine Press Secretary we. Ayitibwa Nasreen Qureshi. Daba ekiri bwana. Maiti ziri eri manga. Gero kudamu okwekanya awulira obusungu. Kyokka bali bo bali musanyu bali mnakunywa kacyayi. Daba kye bakoze. Police made some calls. They told friends they were frightened they'd be rounded up. They were trying to get to Maryland. Baade bakwata kubogena Maryland. 5 and 24. Wabadde ko 23 mugashe kuna 25. 24 pozi na 25. Kyokka ate omuwala abadde kabadde student ng'alina lubuto.
I'd make sure the names don't get out until the families. Kakasa ati amanya gabwe tegatuka ku bannamawulire paka nga tumaze okukakasa famire zaabwe. Ati kale Governor Norris agamba newankubadde kino kibadde kiguddewo agitute nga tragic accident naye tekigenda mujja ku nsonga ye gyaliko yakugalira buli kamu konna kasita oba nga oli mutuuze wa Bungereza ng'ate oli musiraamu bonna bagenda kubeetika babagalire. Lodi yasooka n'atunula yawulira nga ate banaatidde n'okuba essimu eri famire zaabwe. Yadda buzi mu gaali. Hi. I wasn't sure you'd be awake. It's Caroline. Kansube nti oli ozukuse kati nze Caroline Hanley. Right. I was wondering if there's anything I can do. Mbadde newunya oba waliwo kyensobola okugezaako okukolera. It's a lot of resentment on the streets. Yeah, bintu bingi byenengedde ku kkubo ku TV tiye kyava akwate kuba jamusika ne gyali nako kakyali mukungu bago lwa kitawe waako Lodi atanaba kuterera mu mbeera yakashikana waneeno. Dad's cup still on the kitchen counter. Ekikopo kya taata kikyali ku kitchen counter. Talking to you. Nabadde njogera naye. It's not your fault. Eno si nsobiyo. Gamba kale singa yafunyemu akadde akawera. Teyasobodde nakusiibula. Yaŋŋambye kimu dash off tandika. Genda. Tiyaŋŋambye wadde goodbye. You sleep with me tonight. Osobola okwebaka nange ekyo kyolwaleero. Abakazi mbolo kanyoleddwa nnyo kandyetaze kebake naye oba osanga kyekiyiza okakakanya. Does it know mean anything you're leaving and manyi kati nawulidde ogenda. Does everybody know? Buli omu yategedde. This is Washington Mark. In Washington DC Mark. Bingi biba byogerwa. Kategedde tibagenda mwongerayo bagenda mu ekifo ekirala obwambasada agenda buvaako. Ninga kyalika balina enkolagana mu bintu bikwagana eby'omukwano. Yakagamba sandiganyi wabula tojjakera ku macyango kyejjusa. Kwegamba sandi yaga tukikole tutyo. Kyava akasaba tosingemuko. Sebo kade kamusabye ekijja kijje. Olwenaku gye kayina. Oba osange tukijja mukakanya. Eva kyo kisobola okukakanya. N'ekisiza ne mu mbeera bwe kiba kijjidde. Kayino mu kaseera kano yajja akasimbe kabu kasobola okuddeeka. Kayitibwa ka Caroline Hanley. Kwe kuyita paka ebbali mu gaali. Bifaananyi musatu byamukubibwa. Tamanyi. Ne baddamu ne bamufotola ebirala inokwatibwa badetainingiwe. Katate estate yali ekuddewo yali etisiza bangi abasigadde bambi ne bakwateko ne basooka bajja ku embasi yaabwe ya Bungereza nga bagamba Jason Isaac yakomyewo nateera kugenda okugatta kabaka ayitibwa Ben Daniels kwanjula Neil Pearson Eva Alex Jennings bonna muno bali bagenda maaso n'okunyoya nti ekyali kituusewo ku kapo bambi ey'abato kino kyakanze bangi abasigadde ekyabaleetedde okudduka banoonya obubudamu ku embasi yaabwe ya Bungereza. Bantu bali mu kaayana laba tabu baagala embasi yaabwe bayambe. Kabaka kyava akwate kuba okusembera Mark Brydon mbasada waabwe yajja ayogeremu nabo kubanga munayo bano bantu baabwe banaye musooke mumpulirize musooke mulindeko kitegera kino kikooya era kisumbuwa kyonna kye musaba tujja gezaako okukola nga bwe kisoboka tukiprocesinge wabula ngenda basaba mubeere bagumiikiriza buli kimu kigenda kutunulamu mbasuubiza saagala mukole kinaabalumya
calmly. Njagala musigale wano mulinde mbukakamu. As quickly as tugenda ba processing ambwangutanga bwe kinaba kisoboka kyokka tebanje okukamala. be encouraging them to go back to their home. Lwaki tubagambye badde waabwe ng'ogaseko ne hotelo zaabwe. Are blocking Massachusetts. Njagala okimanye ba blocking Massachusetts Avenue bajja kulumizibwa. Ati kati abasigadde bonna bateeke mu lujja. Bajja aba blocking Massachusetts Avenue. Bonna bayingize mu lujja. Abasinga bali bakwatira mu 40 bed. Did you get to the gator eats dog story? Wamaze ofuna ku byokulya byafu bifaanana. I don't like that. N'osoma ne ku bisigadde nti ye. Believable, isn't it? Tekikirizika ye. You are. Honest. Can't. Thanks. Lwaki tonnegatta ku kono sisobola. Luke's mom from the airport. Ngenda kwata kubo kukima mama wa Luke Garden ku airport. Keka Jen Lovely. Kali kayitibwa ka Matthew Wise. Onaate takimanyi nti balina okukima mama wa Luke. Luke Garden yona ali mu kkomera. Bamufunana kutta bwana bubiri obuto obuwala. Era ng'agenda gwa kalaba. Bwali butinejja. Kyokka tebagamba nti olwedde abadde janki. Ono ye maama we. This is the end of the road. Nze ndabira ddala eno y'enkomekero y'oluguudo. Supreme Court granted appeal today. Anti Supreme Court egenda tugulatinga appeal olwaleero. The pardons board. Ne bwe baba tebatuwadde appeal waliwo ekiyitibwa pardon board. They'll be taking Luke home or watching him die. Nandiyagadde omuzzi kasandyagadde mulaba ng'attibwa. When he was in the Falklands, then I was worried. Bwe yali mmajjaawo neeraliikiriranga. Wabula ate ekyewunyisa. For bravery. Say. Yakwata ekkubo n'addeeka n'omudaali gw'obuvumu. Yataasa obulamu bwa sooja omulala. Now these people want to kill him. Kyokka kati bano abantu baagala kumutta. Bannange. What was he thinking coming here? Naye mbutuufu yali alowooza ki okwata ekkubo okujja mu Amerika. The place. Daba akafu bwe kafaanana. Sebo naye akenyinyala. Mu Amerika naaba bwefaanana. Has anyone bothered to find out from this? Waliwo yagezezaako otegeera nti bino ebintu bimenya amateeka bye bakola ebyokukwata abantu. Unprecedented. Depends on your definition. Anti kisinziira ku ngeri gwe gy'onnyonnyolamu obuteralizimu. And now, any member of a Bo bagamba nti memba wa subcommittee yenna oba wakabinja ak'enjawulo nga asobola okuwa support eri terrorism Muslim has blown up a bamutwalanga suspect. in Norris's eyes. All British Muslims are. Okimanyi nti ennyonyi yaleeteddwa Shall we? abasinga bonna bagenda kutikibwa ate abamu bagenda kukwatibwa. Visit publicly, he can't appear to be attempting to interfere Laba due process of US law. bagambye nti bagenda gezaako bayisa mu due process naye tetunamanya bagenda kikola batya. To be resolved swiftly. Okay. We don't know who's been detained. Tetumanyi ani akwatiddwa Or even what right. ani atakwatiddwa bagenda kukozesebwa batya. Brad kikyoyina kyekiri ku Capitol Hill. decided to form a joint homeland. Bagamba nti abaseneti bagenda forming ekiyitibwa joint homeland security. McManus and Ziskin are talking now, but even Kati yabuuza state actions on secretary of state ng'ogasseko ne Anthony General ensonga eno bagitunamu batya. need to introduce Patriot Act. Obuzibu obuliwo bali bagenda ku introducinga Patriotic Act 2. And the detainees will have to prove that they're not. Kati kiba kitegeeza tetugenda kufuna beyiri eri bantu baffe. Badetainees bonna bagenda basiba busibi. Visiting of all Muslims. Basiramu baba basiraanye. Get me into the security committee. Njagala omuli bameka bali ku security committee. Ani gwe tuyinza okuyitamu nadda ku saidi yaffe. In the midterms. Ani gwe bagenda okukola elections mid-term. Waliwo ayitibwa Mandrain Cohen. Mukasi akantwadde erudda nga bagamba the Pentagon Virginia. Ono nakyala chairperson wa security committee egenda okutuula. Madam Secretary. Bagezeko tula mu nsonga eno ey'okukwata abantu. Senator. The fundraiser with the victims' families. Waliwo ka fundraising akaliwo ak'abantu abafunye obuzibu bambi eri abantu baba abafiidde mu nnyonyi. Nandiyagadde okwate ku bojjewo. Kono nafunye edda tikiti ezigenda okuntwala mu Capitol Hill ko nti wali buzibu. Kakaino ono omukazi yagenda okubeera chairperson wa security committee egenda okutuula ayitibwa Mandrain Cohen. Batule mu nsonga ey'abantu abakwatibwa Norris mu Virginia. Ono abadde aseze wa mutomere ng'obudde bukyali. Kwegamba akakasente ali ku saidi yaabwe. No, I'm waiting on a contact. Olina kiwafunyewo kono nedda ndinda contact yange. Doesn't just bark, she bites. Omukazi gw'oyagala otomera taboggula bugozi wabula aluma n'okuluma. May not be released for months in some. Kyengamba sengogezako mukwata obubi bano abantu abakwatiddwa bayinza okumala emyezi n'emyezi nga tebateereddwa. Katuyagala nkole ki? Wait. Bwe naatuula obutuuzi kijja kuba kibi. Ono yamugamba linda olabe ki komiti kyegenda okuteekawo then olyoka olumbe. Baseneti batonzewo ekiyitibwa joint homeland security era nga kigambibwa
Security committee yegeno gezako kwekanya bala boba kino ekikolebwa Norris Governor Norris ekyokwata abantu kiri mu mateeka kati bano badde baagala baveko gwe batomera ng'obudde bukyali waliwo ayitibwa chairperson wa security committee yena Chairman Onilne Cohen badde baagala bamusikane ng'obudde bukyali asobole okubeera ku saidi yabwe abantu bateebwe naye ng'oli amugambye nti senga omutomera obubi oyo mukazi taboggola bubogozi wabula aluma bayinza obbasiba emyezi gye tutamanyi na muwendo bana isobola kwogera kati essimu eno saagala mugikubeko twagala ebeerekirira kubanga tulina essimu gye tusuubira baba bali awo essimu yajja basubira essimu okuva eri mu Supreme Council oba mu Supreme Court kubikwatagana ku Lukugadan anti kale mukakasa ku ekyo nti ye kale tewali buzibu nazaawo essimu. The Supreme Court has denied the request for a stay and Supreme Court isebe denies request gye twabadde tutaddeyo ku kyalo ku Gadan kitegeeza ki bandi banno nga baganya appeal lodi agenda Kalabba. So sorry, Jackie. Ati onosonyiwa Jackie nakyala ayitibwa Jackie Gadan oli mutabani we gwe bagenda okutta niwankubadde muddugavu naye nga kyabika yamukuza yamuadapti nga agezeko omukuza nga mutabani we kyokka bamutwala Kalabba musaatu alinda mawulire kuwulira aba ali awo ofisa amukuma yajja nedda ono yakamuwerawo n'amugamba owange ensonga za Kaida kirabika apiru bagiganye yalwana naye nga wa agenda Kalabba mu bbanga eritali lyawala njagalula betabu ono yamugamba sasagala olwane gezaako okussa beera mu mbeera nzikakkamu bisigadde tulabe engeri gye tugenda obikwasaganya. Kayino twavayo ne tudda erudda mukazi wattu bamuleeta gy'asikane mutabani we kyava ajja erudda Kabaka yaleetebwa bazawuna bulungi nnyo akaggi kwe kukyashikane maama we mukazi wattu alina mumaziga bambi lwoti tamanyi kyakwogera Katonda wattu ninga amumanyi si ye muntu ayinza okukola ekyo kye bamutaddeko naye amateeka muzibe. Onilne Cohen ngezezaako okubayo essimu naye munaye kigambibwa nti ali mu meeting kijja kuba kizibu gezaako okwasaganya essimu ye Lodi ye bagenda mutta Supreme Court eganyi Mr. Coles, appeal. The Foreign Secretary's on his... Foreign Secretary ali ku... Supposed to be attending a dinner at Caroline Hanley. Okimanyi nti lero lwakubiri olina ogenda ku kyeggulo kya... Do you like me to make your... Caroline Hanley. Actually, nkisaze mukono lindako. No. Tokisazaamu. Mugambe nja kukwate kuba ogendayo. Right. Tewali buzibu. Ati kali. Katwakwate kuba ne tuvaayo. When is Armitage going to deliver, Gordon? Runways, our base. Kwesebo njagala ombuli Gordon. Kiki ekigenda maaso? Base. Okimanyi tuwasigadde enaku ntono nnyo. Armitage is in breach of contract. Armitage yeetaaga okugezaako kubanga efuna contracts zaayo. That's the pipeline. Pipeline ziri zitya. Now, when we're talking minor local difficulties, we... Over. And Armitage is in breach of contract. We're having some... Ono bamugamba tuwasigadde ebbanga tono contract yaffe bengegezaako sanawo mu Tizistan. Tizistan. Now, when we're talking minor local... Ono yafunamu obuzibu mu butonotono. Bw'oyogera ku buzibu obutonotono. Kiki otegeeza ku side ya president? Yagamba yagala ku negotiatinga deal ye. His Cayman accounts? Oyo mutumba busete tumwadde ku account ekimala. Kept that man in power. Oyo musajja azi yamuteeka mu buyinza. Armitage, when I told that meeting... Bwe running nga Armitage buli kintu namugamba ng'akola. Yes, he was 7 years ago, Lynn. Anti takyali kaseera ke kamu nga bwe yali myaka 7 egyayita. Bulletproof. Boogera ku president ayitibwa Usman. You are around, Gordon. What is his stand? Due respect, Madam Secretary, I'm CEO now. Madam Secretary n'ekitiibwa kyonna nze CEO wa company ya Armitage kati nkakasa buli kimu kigenda kukolebwako. Runways.
Likoleko. You aren't up to the job, then you could forget our past history. Mulimbwe kuba kuganya ogenda kwerabira ebyafaayo byaffe. Excuse me. Kati nsonyiwa nja kujja ku ntebe gye nakutaddeko eya CEO. Chief Executive Officer wa Hermitage. Kirabika contract zaabwe zigenda kusanawo kyokka ate President Usman yalabika ayagala kuddamu ku renegotiatinga sente ndala. Kiba kibaza amabega. Bajja bamugyeyo. They bury the wrong one in Arlington. Okimanyi nti baaziyiga wana mu kyamu mu Arlington Cemetery. Kubanga baziikayo mutabani wa Nakyala. Unagamba nti gwe baziikayo mu kyamu Nakyala yandibaddeyo. The bomber was also known as Ibrahim Wahid. Mawulire ko gakyafuluma ku lodi ayitibwa Ibrahim Wahid. Gwe bali bamanyi nga Hassan Khan. Related to terrorist activity. Yera ko samanya ga mirundi ebiri. George Blake. Omanyi go bayita George Blake kono mukesi wa Bungereza. Close. Special agent in charge. The special agent in charge. Councillor External Affairs. Field operations. Which liaises with the consulate in cases of missing UK nationals. Akolaga ne consulate. Kuchikwagana ku Bangereza baba misinze. Phil, I appreciate it. Nandi yagadde mu ababiri musigale nga munyumya. Coffee. Waliwo Nakyala ayitibwa George Blake. Kolirefu byaya akwasaganya ku bitu by'abantu baba babuze. In Fairmont County, pathologist reckons he's British. Waliwo mayiti gye twashikanye mu Fairmont. Fillings. Fairmont County. Fairmont County. Ninga kyebika mu Ngereza. With a tattoo on his butt reading made. Yabadde alina tattoo katofaali k'essebo. And I take it by your presence. Kati kirabika gwe okujjako wano kiraga nti teyaguddeyo bugwi. He was shot with a high velocity weapon. Bamukubye ekyasi n'emundu ey'amaanyi fesi ne bagiba bentula. It looks like a second round originally lodged in his. Ninga kyebika already yabadde alina ekyasi ekyokubiri kibadde bamukubye mu mubiri ne kijjibwamu. His face was blown off with a 12 gauge. Fesi bagikubiza 12 gauge. A lot of trouble to make her job difficult. Kati neewunya omuntu ayita mu buzibu ng'obutukalubiriza omulimu. We've also sent DNA to Scotland Yard. Nasindise DNA bageze kugikolako analysis mu Scotland Yard. Last time I saw made in Britain. Kono soko sindike ne mbana maje. Biseera bisinga abantu babeera ne tatunga ezo babeera mu maje. Okay. Twada kukomera. Musatu bamuteekako akapingu. Aba Supreme Court bo basaze watibwe. Gende Kalaba. Yafuna n'omudaali ogw'obuvumu mu maje yataasa munne. Ono yamugamba tofayo bagenda gezaako bbi kwali ku inventory. Ati kale. Basaze watiwe. Naye wabayo omukisa gumugoka. Kasita abanga asobola gezaako presentinga case maaso ga 16th. Pardon board. 4 days from now. Ono yamugamba nti governor asaze watiwe. On phase 2 of Death Watch. The state governor has set the date for your execution for midnight on the 16th, 4 days from now. Lodi musatu bamugamba State governor amazogezaako fulumya olunaku lwagenda okuttibwa 16 mukaga ogw'ekiro. You notified the prison authorities. Era nga bamugamba kati ali ku phase 2 eya death watch ye. Yes. Kumuyisa bamulekeze erudda. Naye nga ye yali agamba tegumusinga. Kitu teyakikola kye bamugamba kyokutta abaana ababiri abawala. You will be taken to X-Wing. Ogenda atwalibwa. A guard will remain outside mu X1. Bagadi bagenda kuba bakuuma ebweru 24 hours. Contained. Legal visits, however, will now be contact. That's all, Mr. Gardner. Kyekyo kati enyinza okugeza kugamba Mr. Gardner. Waliwo n'amukwatibwa ennaku. Mama yuno. Good health. Muteramu. I feel a bit guilty. Butufu mpuliyanga gwe gushinga. Drink when Luke's inside. Kwegamba ogenda maaso n'okunywa nga Luke ali munda. To Luke. Tunywe mukulu lwe. Togwa amaanyi. One of the things I miss. Bye bimu ku byenshinga omusu bwako. Luke always brought me a bottle of juice. Yatiranga okundeetera ecupa ya ka drink. Buli gye yavanga. Sounds like he loves his mum. Kyebeka yali ayagala nnyo maama we.
He gives off like it's really hard. Kwegamba alinga agamba nti obulamu buzibu era nga kyo kiyinza obutakola. Did you see much of him after he left the army? Wamulaba nnyo ng'ali mu magye. What's it like? Oba bwe yaviira mu magye. I've got postcards. Agamba teyali musufu wabula yasindikiranga postcards buli we yagendanga. Indonesia, Cape Town, mu Cape Town, Pakistani, Dubai. How could he afford to travel so much? Yajja atya okubanga atambula nnyo. Construction worker. Sente yazijjanga wa. Stuff like that. Ng'agamba nti yali muzimbi. Kola biddo matsi. He did. Kale bwe yateranga okukola. He always was a restless soul. Babyogedde mukaawo. Kali mukasha kantwadde bali. Jukira Caroline Hanley yali ayinvite ono ku Lwokubiri baliemu ekyeggulo bonna. Yamuinvitinga mu kiro ekyasooka ku airport. How you doing? Road yajja. Okay. Kabuzo olyo kyakono ndyoke. Something smells great. Talina akimanyi bagenda kubawo bombiriri. Come in. Nga biwunya bulungi kono kwate kuba oyingire munda. Kumbe Gordon gyali. Ono akulembera emiteegi gwe baataddeko CEO omupya. Oyagala kawayini. Please. Kuti wali muzimu kasimbe. Nga bakamusimba. Lwaki tugenda maaso n'okuyita mu bino byonna. Ne bayitawo baamuleeta erudda. Agenda okuzza amaaso okwekanya nga nejje mu kisenkere yagyali. Mmwe. It's good to see you, Mark. Kirungi okulaba Mark. Kyabadde kirowoozo kyo. Anti yengeri gye nabadde esobola obateeka mulimu embiri. Bw'oba waakuwogganawogganira nze. It is just one of the companies I advise on Central Asia. Nothing to They have been Bannange. Kyrgyzstan for over 8 years. They are not a corporation that Yamugamba nti tewaliwo corporation egenda gezaako okufuna musenga Usman asigala ku bukulembeze. Yeah, we're making big bucks for the US. Tetuganyi Amity gye badde gezaako okufulumya sente nnyingi eri US. And right now my contacts in Korea. Wabula kati contacts zange kingamba. Usman agenda funa aba best friends okuva eri abantu abalala. We appraise its allegiance to Usman. They should be talking to the democratic opposition movement. Waliwo ayitibwa Ishan ayinza okugezaako tuyamba n'agezaako okwogera eri administration ya America ne bagezaako okumanya Usman byakola. James has been in regular contact with him. James abadde mu regular contact ne Lodi ayitibwa Ishan. a few people he trusts. Bantu batono nnyo basobola okwesiga musaala twali mu buwaŋŋanguse. Good discussions with the US administration, but Twandyagadde okugezeeko okudiscussinga ensonga zino ne US administration wabula kosobola ogiblockinga wekka bireme kumanyika. Is your brother-in-law? Okimanyi nti mukoddomiwo Like ex-diplomat. nze ndi munywa mwenge. You are in a unique position to get. Gwali mu kifo ekyenjawulo asobola okugezaako omuleeta n'asiikana administration ya America. And we support President Usman. Nze ndi ku gavumenti ya Bungereza era tusupportinga President Usman. You're coming over here and you're worried about your position. Abantu bali mu buzibu kyokka gwofa ku kifo kyo. Yayitawo buyisi. You'll excuse me if I don't. Munsonyiwemu bannange. please talk about this. Bambi sokoleke Mark. Mark sokojje. Dare you do that? Naye oyinza otya okunkola kino? You were badly wrong once. You're closing your eyes again. Okimanyi nti omulundi ogwasooka wabikka amaaso ku ebyo byali bituukawo mu Tizistan. President of Kyrgyzstan, Ishan or Usman? It's not a Kati ani gwe gw'oyagala agezeeko okufuga ensi ya Tizistan? Otaaga Ishani oba weetaaga Usman? Saida was murdered. And if Saida yattibwa have shot him too. era naye kataba mukube ebyasi. Tewaliwo bukakafu bukakasa nti Usman yabirimu. If you can't show me any respect, at least have something a dead wife. Alice olina omukazi eyafa. Oyinza okugezaako okuwa ekitiibwa mu nsonga zino. I remember when you had a soul. Nzijukira walina omwoyo omutuufu nga tukyali ffenna mu Tizistan. Thing to do. Obuzibu obuliwo Right. ebiseera ebisinga gwe tukimanyi nti ekintu ekituufu okukola ate si kyekirungi okukola. Kwegamba ekintu ekirungi okukola si kyekituufu okukola. Ebyo ebintu bye mwakola ne mugezaako okulonda Usman bye bibatuukiridde kati kamulabe. Bali bagamba Usman ave ku bukulembeze bwa Tizistan. Wabula ono agamba nti nze ngoberera ki kigenda maaso nakubaawo. Ndi ku gavumenti ya Bungereza tusupportinga president aliko baligimu eriko. Waliwo ayitibwa Ishan Brozovic gwe baagala okuleeta. Bano bagamba abantu bambi eddembe lyabwe balirinyirira. Oli owa Mitigi Corporation yagamba nti Road we byatuuse yaganye n'okusaininga contract yaabwe ng'agamba nti beetaaga okuddamu okulinegotiatinga. Usman kyokka ate bamuteeka ku bukulembeze. Road kyabika tagenda kukola kye twetaaga. Bakubidde McIntyre, Charles McIntyre akulembera CMC sekiwa operations ka private military contractor.
basooka ne batayiza James Sinclair n'akwata ekkubo kyava atula mu gaali. Is there no other way? Tewaliwo ngeri ndala gye tusobola gezaako kikolamu. Twakwata ekkubo ne tudda ebbali. Lwodi bw'ava eyo yajja n'asooka ajjeyo files yekkaanye buli kimu kyonna bwe kyali mu Tizistan. Yagikwata mu biseera biri yali agezaako kuyamba James Sinclair ng'ogasseko ne campaigns ezaali zirwaningibwa. US ng'ogasseko ne UK be baateekamu ssente okakaza nti Lodi ayitibwa Usman yaba akulembera Tizistan. Kyokka ate nga mukyamu Kamala bali bwe bagamba. Yasooka n'atulya amawulire agakuŋŋaanyizibwanga ku ebyo byali byogerwa. Waliwo ne yali ayitibwa Saida ye yali mukazi wa ambasada James Sinclair. Mukazi watu naye yafa mu bintu eby'omuzannyo bw'ebiti. Kuva olwo yaggwamu ddala essuubi ng'ogasseko n'eddembe. Bamugambye baagala baleete Ushan Brozovic. Kwegamba bamuleeta agezeeko okwogera awa amazima agambe administration ya America ku ekyo ekikolebwa Usman basobole okumuggyako. Naye ng'alina kuyita mu ambasada ono. Then alyoka atuuka eri. Kyokka ate tebiina kutuuka wa Usman kubanga ayinza okwekyanga n'atandika okukolagana ne Iran ng'ogasseko ne Pakistan. Who's that? Mark. Ani ono Mark? Mark who? Mark ani? Mark the ambassador. Mark ambassador. Who's that? Ani ono? It's Jane. Nze Jane. Lovely, sir. Jane Lovely Sebo. Section. Nze ali ku by'omusango gwa Lodi ayitibwa Lugadan. Yes, I know you. Nkumanyi. Sorry about the appeal I heard about. Onoonsonyiwa nawuliddeko ekyo ekyatusiwo ekyapiiru eri Supreme Council gye mwabadde mututeyo. Pardons board are meeting Saturday morning. Kigambibwa tugenda gezaako ensonga ogiteeka mu pardon board. The clerks of the Supreme Court. Macha. She may get a call tomorrow. I'm sure Nazreen can handle it. Ndowooza Naziri ekyajja gezaako kikwasaganya. How are Luke and his mother doing? Luke ne maama we bali batya? No. Onoonsonyiwa okuba nga nkirese bwetyo kyakisiruko nedda. Jackie's lost. Jackie ali mu mbeera mbi. She's looking at her only son. Kwegamba atulira mutabani we yekka gw'ayina okuba nga agenda kuttibwa. And he could be dead in a week. Mu wiiki emu agenda kubatiddwa. Every time I see her trying to be brave. Kwegamba buli lwe mulaba nga agezaako okubeera omuvumu. A cup of tea. Omukazi ono ngezaako mu ekikopo kya caayi abe mukakamu. Boogera ku Jackie Gadan. Maama wa Luke Gadan. Kabaka agenda okuteekebwa kalabba. Yes. Okyaliwo nti ye. I know I'm not supposed to get involved, but that's bollocks. Nkimanyi siteekeddwa gezaako kwenyigira mu bintu bino biba bituuse wala wabula ebyo bya kitumbaavu. Anti ye. I hear it's pandemonium at the embassy. Well, nawulidde ebintu ebigenda maaso n'okubaako kwemaseeko ono ye. I'm sure it'll sort itself out soon. Naye ebisinga tujja gezaako birwanisa. So late. Kati okola ki mu yafeesi? Ey'omunnamawulire. Nazreen has the best cable. Anti alina TV ensufu kwendabira amawulire. Oli ayitibwa Naziri Qureshi. Ye Secretary of Press ewa ambassador. Kati Lodi ali mu yafeesi abadde yekkaanya biki ebyakuŋŋaanyizibwa mu Tizistan. Kyava akwata fayiro n'agizingako. No, don't worry. I'm not giving up. Toti asigenda kupowa. And speak to the pardons board. Ngenda kwogera ne pardons board. You can make personal representation. Batugambye tusobola okugezaako okukola personal representation. Kwegamba tusobola okuteekayo ekintu kyonna ne tuyinza okiikayo mu buntu. If you need any help, make sure you call me. Bw'oba olina obuyambi bwonna bwe weetaaga ku nsonga eno nkubira. Anti ye. Good night, Mark. Weeraba Mark. Good night, Jane. Abazungu bo bagenda wala. Ne waba muntu omu basobola okugezaako mulwanirira. Wane wamwe bakwata kumye China. Wabula teri yalinnya nayo. Agenda okuza amaaso kwe kwekkaanya. Waliwo amawulire agafulumye. Agenda okuza amaaso kwekkaanya nga gafulumye waabwe mu Bungereza. Baali bagamba akakadde kalambirira kakutte kuba katandise ogezaako makinga ngo gasseko n'okwekalakaasa.
personally on behalf. Kukubo lya Bungereza oba makubo ga Bungereza. Kwekyo ekyatukyewo ewaabwe mu America. Moved in to lift protesters out of the road. Bantu baabwe abamu batandise n'okuttibwa. Bali beekalakasiza. Motoka yaguka mu kaseera ako. Rodi yatandika okuyisa amaaso mu fayiro. Tanaba kumanya kiki. Bano abagambibwa ba security committee kye basazeewo. Genda okuza amaaso nga Capitol Hill yino wano. Yayina okwate kuba akole ambush erina kyalo ono chairperson wa committee egenda otuula. Appreciate being ambushed, sir. Ayitibwa Mandelin Cohen. Ati sisimanyi okuntomera. Kubanga nyina gyenzira kono kankuwerekere. Ayagala amuteeke ku side ye kwegamba bwe batuukeri okudiscussinga ku nsonga eno abantu babenga bateebwa. We are in the face of attack. Onagamba nti komiti yamaze okizula nti tulirumbiddwa. It would allow you to lock up more than 10,000 UK citizens. Someone housed that bomber. Kati muli beetegefu ogezaako siba abantu ne bana bamutwala ogumu ogwaba tuuze ba Bungereza. Welfare of US citizens. As it should be. Kye tulina osooka okukakasa nti abatuuze ba Amerika bo balyoke. The three largest corporations employing over 2 million. Okimanyi nti waliwo corporations 3 neno kamala zigenda maaso n'okwemployinga abakozi okubajja n'obateeka mu mbeera ey'etabbu. If fellow Muslims are being rounded up simply on the grounds of religion. The next time Bamuslims bangi bwe mukwatidde ku nsonga y'ekisiru mujja kuba mufiirwa ekonomi yammwe ejja tandika ogwa. Bajja kuba tebakyakkiriza kuleeta eno mafuta. Your industries in California go bust. If God forbid the Middle East stops supplying America with oil. Okimanyi nti Middle East ejja tandika okulekeraawo okusapulinga America ne oil. Are you questioning my motive? Simanyi otandise ogezaako okwemulugunya motivu yange. Nkakasa abantu bange kubeera safe. Through this act, where does it end? Kino bwe munaakisindikiriza kigenda kukomawa. In America? Abasiraamu, Abakatoliki, Jews? n'Abaju? Jjukira akaju? We're well aware of the Reichstag fire decree of 1933. Gwe tojjukira biki ebyatukawo mu 1933. Otandise okunvunaana. Reminding ourselves. Nkujjukiza saagala twejjukize ku ebyo byatukawo mu biseera bikadde. Unimaginable consequences. Nze ngamba nti wajja kuwaawo obuzibu bwe tutasobola kuteebereza. Bwe tunaaba ensonga zino tutandise zikwatirira ku ggwanga oba na ddiini. Nkusaba ensonga eno gitula mu butunuzi. Baamugambye akubuuka kwata obubi bwe. Ke kati ya pasoni kasekubita komite egenda okutuula. Bw'okakwata obubi kayinza okukuluma. Ne batateebwa okumala emyezi nga 8. Naye bw'oba okakute bulungi tumanyi oyinza okufuna omukisa. Nga bagamba FBI, Forensic Laboratory, Washington DC, Kabaka yajja. Ono yayitibwa Nick. Yajja agezeeko okwekkaanya ebintu bya Hassan Khan oba aka Ibrahim Wahidi. Bale bagenda maaso n'okwekkaanya ebyo bye bamukuŋŋaanyizaako. Kwe kubaako byanoonyereza. Bw'amaliza n'akwata ekkubo eyo n'avaayo. Tali yajja ebbali ate mu yafeeseemu. Kwe kutandika otunula mu flight reports ez'enjawulo. Alina kyagoba mu mpolampola essimu yavuga. Kwe kujja agikwate. Brocklehurst. Yeah, special. Brocklehurst. That is a special agent, George Breck. Defense lead. We were able to get a positive ID on that body. Tusobodde ogezaako okufuna positive ID ku mayiti gye twashikanye mu Fairmont County. Royal Marine served 3 tours. Rodi yali ayitibwa Richard Lawson. 6 months ago. Yali asaviizeko majje ga Bungereza. Glad I could be of assistance, George. Nagambye okebere mu majje kyasanye okubanga nasobodde okuyamba. Ever entering the US. Naye ate kineewunyisire waliwo likodi ekakasa nti yali ayingiddeko mu America. Minus his face on the end of a West Virginia. N'ekirala kijja kitya okubanga namusikanye eno gye bavubira nga talina face nga bagisekudde ekyasi. My pleasure. Okay. Kale tujja kuddamu. Kayitibwa ka George Breck kakolera FBI. Ke kakute ku musango gw'amaiti basikanye eno mu mazzi. Naye nga bagizudde yali ya Mungereza munnamagye. Tewaliwo likodi ekakasa nti yali azzeeko mu America. Kyokka ate yabaddemu. Ate nga mufu. Katonda abalina byayisaamu amaaso kyava alengera. Yakwate kubo najja. Break, Paul. Private arms sales or leases from... Njagala ogezeeko okunyamba ku ba private arms sales. Abalina lease etunda ebyokulwanisa.
kegamba abantu abatunda ebyokulwanisa ate nga waliwo yatumiza ebintu ku small scale. Do any private military contractors have a base in West Virginia? Waliwo ba private military contractors abalina ka base mu West Virginia. Kimanyi kiri kimu kyokka nti eyo eringa training facility mu Kezia. Okay, najja ateka mu computer kubanga bayiti bagisikanye eri ku mugga kyokka ate road yali munnamagye wa Bungereza. Kali yakimanya alebika yali machinery ngali mu military kwegamba ka private military akamu bamugambye nti waliyo ka field banamagye gye babatendekera naye nga si magye gansi wabula private military contractors bano nasooka atula mu fayiro mazima gali nti kaaliyo. Bagenda maaso n'okwetegeka waliwo ekimotoka ekyakwata kubo ne kifuluma kuliko okusirinda ogunene okukamala emabega twadde erina kyala Jane Lovely yajja asika ne Luganda nato ogwokubiri kubanga balina omukisa gumu ogusigalidde balina okupresentinga kesi yabwe mu maaso ga pardon board ate nga guno guliko omukisa nti basobola okugezaako kukikola physically kugabana yo presentingayo personally. Supreme Court yo yakigobye ne bagamba agende Kalaba ne governor namuwerawo olunaku nga 16 ku saa 6 ogw'ekiro agenda kubatibwa gwe kye kyakutuusyeko ate. If you're being ill-treated. Bwe baba bakuyisa bubi sobola okuŋŋamba judde ebisago. We've managed to get the pardon board to elect personal representative. Tusobodde ofuna pardon board katugenda gezaako okukola personal presentation. You have the opportunity to plead your case, Luke. Wano ofuna omukisa ogezaako okwogera omusango gwo. To save your life. Kino kisobola ogezaako taasa obulamu bwo. Tanyega. I'm getting really fed up with this moody. Naye bino otandise ogezaako bikoowa. You're getting off on all the attention. Olabika kino ekintu ogenda nakyo n'okigendererwa. You've decided you're going to die with a needle in your arm and an... Osazeewo ogenda kufa bufi bw'otyo. N'empiso mu mukono. The street struggling with the rest of us. Nandiyakadde nkuze kuba at least obonebone naffe. Tell her my mum. Well, mbulira ku maama wange. Thank you, Mum. Maama wo mwagala siganye. Mukazi mulungi bambi kubanga afaayo. You do. Kati gwe kikole. What? Eki? You talk for... Gwoba presenting a case yange maaso ga pardon board. Ate gwe. But I give off the best impression. Tolaba nti nkuwa best impression nze sina gyendaga. You better, Sam. Ate bano ba Sam Livingstone. Abo syagala. Njagala gwoba okikola balimba busabusa. Kubanga lishiko kalazo mutima. Nguvudde ne kubali abefula nti bafaayo. Akagambe gwoba okikola. Gendo presenting a case yange maaso ga pardon board. Kakati no twadde eruda waliwo ebigenda maaso n'okukosibwa. Kyokka bitwalibwa bannamagye. Kabaka bw'amala ogezaako otegera information gye bamuwadde yajje bali n'asooka afuna passport n'abaako nekyazingako ekimu. Bino byafuluma waliwo ate byafunye ebirala bikolagana ku Hassan Khan Ibrahim Wahidi n'asooka bisayisamu amasawo mangu kenaakwate kuba alumba omunene gyali. Right, we're inside the Telegraph today. Sorry to interrupt. Munasonyi oba yingirira bana nyina gyendaga kasooke malize ensonga eno. Lwese kuyitala avuddewo. Last night, I had sight of the bomber's house. Ekiro kyajjo nasindise ebintu byono mu mutezi wa kojja. Oh, you want? Nyina information gye nafunye. Correspondence to known and suspected militant groups. Pages of Islamist literature and Kyrgyzstani. Kigambibwa talina connection ku bannamagye bonna. Esther, 1981, the son of Central Asian immigrants. He just... Yazaalibwa waffe mu linnya lya Hassan Khan mu kibuga kya Leicester. When he re-emerges, he's using both identities. As Khan, he's a freelance. Bwe yakwata ekkubo okuva ewaffe ng'amaze okubula okumala emyaka nga 8 abadde akozesa amannya gombiriri. Hassan Khan ng'ogasseko ne Ibrahim Wahidi. Kati Hassan Khan yali kozesanga ng'atunda antiques mu Europe wonna.
think you want to hear this. You know what I can never really detain. Mac Minister aganyi ensonga y'okwata abantu. Any moment now. Kati abasecurity committee bo bagenda kola kiba basazeewo kikono simanyi. Mac Minister akulanga Anthony General yensonga yabadde agiganyi ey'okwata abantu. Kati abuuziza aba committee bo basazeewo kikono simanyi bafuluma bufulumi kuva eri mu kakiiko. Nakyala yajja Mandrini Cohen. The Homeland Security Committees of both houses are ever mindful of their duties to protect the citizens of this country. Yabagamba nti Homeland Keep the land we bagezaako kakasa nti abantu bakeepinga safe n'ebisigadde nga bwomanyi. That may impact on our freedoms in the future. Wabula kyo kye tugenda maaso n'okukola kiyinza okuleeta okutyabula eddembe lyaffe gye bujja maaso eyo. Detention of persons based solely on abantu tebateekeddwa kukwatibwa na kudetainingibwa nga tusinziira ku ggwanga mpozi mugasseko n'eddiini. We propose checks. Era kati kye tugamba tugenda kukola checks. Leaving the US to be tightened. Ono yawulira obusungu. Procedures for visa applications. Cowards. Abatiitizi bano ku mbaavu. 30 minutes. Bwe bagenda zita. On all flights to be reinstated. Nyonyi zonna bazikiriza ziddemu zibuke zigenda mu Ngereza. Ono olulumba lwe yakoze ku Madeleine Cohen chairperson wa Security Committee Board. Okay. Sebo yataddewo effect y'amaanyi. Accommodation. Kubanga yamugambye singa musindikiriza ensonga eno mumulooza kinaakomawa. Consul. Basiramu bakutte bakatuliki abajju jjukira ebyawo mu 1933. Nyino genda. Bonna bateereddwa ebibiri abadde bakwatiddwa. Yakwate kubo yeyongereyo. Deputy we ayitibwa Firu yassa n'ekikkowe lubadde lutalo kwega abantu ebibiri tekuba muzannyo. Bamugamba PM amwetaaga Prime Minister. Hello? Wabula amasimu ge gagenda maaso n'okulikodingibwa. Ono Paulo yajja Niki yamugambye njagala ogezeko okufuna aka private arms akalina lease. Ofunye n'abo abagezezaako otutumya ku small scale purchase. Katono yamuleetera draft nga waliwo jjame yakoze order okugula ebisi. Muli landmines aba40 yatumiza n'ennyonyi 737 kyokka tewalimula okugjako wa CMC Secure Operations eyo private military contractor ekulembera road ayitibwa McIntyre Charles McIntyre. Bwe buzagenda bikoze search yatumiza ebyokulwanyisa mu didi laba ekiri eno balina bye batandise opangulula mulimu ne canisters za gas. Ne bakonectinga bulungi. Yajja asike bwasika yakutwa bukutusi kemiko n'emukuba yayitawo paka kutaka ne baggalawo. Kayino kemiko si ya muzannyo. Kemiko si ya muzannyo. Ono yasooka n'akwate kubagezeko okwekkaanya badde mukozi munnaabwe yamukuba n'ekyasa omumaliriza yafande mwennyini tanaba kumanyika. Kyabika ate si gwe gusoose. Unaamulosera omulota yakuba emiranga. Take it easy. Why chikwate mpola? Just breathe. Njagalo se. Hey. Gezaako okusabu kimu kijja kubuke. You're good now, Luke. Kati oli bulungi Rock. You're good. Oli bulungi saagala oddemu kutiitiira. Muzaatu aweddemu amaanyi. Nange yatandika ogakaaba. Kirooto ekize tekibadde kirungi ku saidi ye. Twadde eri kannakyala kagenda akawadde obuyinza ke kaba ka presentinga keesi emaaso ga pardon board.
happy. Bali basabula vision tabayisiga ababusabusa. Get in the bed. Sure. Yajja afunako okunyako okubiri. There you go. Matthew Wise yajja. I've been rereading Luke's file. What did he do after he left the army? Mbadde ngezaako okusoma fayiro naye nga simanyi kiki yakola oluvannyuma lw'okuva mu magye. Vague. According to Luke, he was traveling mostly. Yali atambula nnyo. For a bar fight in Bangkok, and mu Bangkok mbu yakubako omuntu eŋŋumi mu bbaala. Oli akuuma kyava ajja. Can I get you a beer? Nkufuniye kabbiya. Munange sinywa mwenge. I want to say a few words on Luke's behalf. Nandiyagadde okwogera ebigambo ebitono ku behalf ya Luke. The guy who's mu maaso ga Patton board. I'm the guy who prays with him. Gwogenda omuwerekera okufa kono nsaba naye buli lunaku. Wamba weebale. Gardner didn't kill those two girls. Kati okakasa otya ate teyabatta ababiri. Nze omutemu omumanyi bwe mulaba. Onoosonyiwa ogezaako okwemuluganya species. Obukugu bwo mu kino. You ain't gonna have many left out here. Naye nga tukimanyi nti mukambwe. Kuno bw'oba waakusiba buli musajja olw'okubanga alina obuzibu era nga mukambwe. Eggwanga lyonna oba ogenda ddisiba. Ono omusajja si wa tabbu. Agambye nti yasobola okulaba omutemu aba amulabye. Naye nga kirabika Lodi si mutemu. Wait. Wamasooka olinde. Matthew's on our side. Matthew. Yes, does he can be a bit of a... Tali bulungi. Bise ebisinga amanyi okuba omutumbaavu. It's Fan Club A. Have you stood up before the pardons? Wali otuddeko mu maaso ga Patton board? Nedda. How many years have you been... Banze banga kimukomera. Myaka 21 nga asaavinga mukomera. Lwaki olonze Luke okugezaako okubeera ku sayidi ye? Manyi kirimu engeri bbiri omuntu ogenda ku death row. Bwe bukeera ku makya n'omwetikko okumugyayo omutwalo muwa emmere n'ogenda okima kaceekeko ekibeero ke. Wabula eky'okumuta. I'm not going to let them be defeated in death like they were in life. And Luke's troubled. That's why you take care of him. Luke sayina obuzibu kyekyo lwaki oyagala omulabirira. See it for myself, Vernon. Kubanga nange nkirabirako nze kennyini tali mu mbeera. That man carries a terrible shame. Oyo omusajja aliko oba mizimu oba kiki. Mbw ali haunted. Omusajja yeetika obuswavu obw'entabbo kamala. Nze mulaba amanyi n'okuwawa mukamu kiro. Ekimwowamula si baana be yatta wabula waliwo ekirala ekimwowamula. Ate nga kirabika si kirungi. Kayina otwadde ebbali. Niki yakwata ekkubo n'asembera. Kati asoose n'addako ebungereza. Twadde erina kyala Caroline. Hanley. Kwe kujja akwata olukomo. Hello? Mark. Nze Mark. Returning your call. Mbadde nziramu essimu yo nasikanya message. I want to apologize. Nabadde njagala kwetondera. Wambushi gye baamukolako. Ye musenkereya. Gordon idea. Don't blame James. Nako. Nga bamugamba agezeeko okuleeta Lodi ayitibwa Ishani Brozovic. Asikana administration ya America. You and Gordon together, eh? Ekitegeeza gwe ne Gordon muri mwenna. Only been a few weeks. Tumaze wiiki si ffenna. So, kati propositioning me the other night. Proposition gye wampe kyo kyaluli musimanyi oyagala kusula nange. Kind of plan? Wali oyagala kunteeka mu pulaani. Kiki wali olowooza? Great to talk to. Nti bwe neebaka naawe kijja kuneetera okuleeta Ishani Brozovic asiikana America. Caroline. Caroline. How noble the cause. I didn't plan it. Ekyo saakibaala bwe ntyo. Needed something uncomplicated. Mu kaseera ko nali neetaaga ekintu ekitali mu buzibu. It's just you don't get involved. Have they said when you can take your father's body home yet? Balina kye baayogedde ku mayiti ya kitaawo. Nedda. Masimu ga Lodi bagawulira. Well, if you need any help, bw'oba olina obuyambi bwe weetaaga, don't hesitate to call the consulate. Teweesika okubira kasolaawo. Kale kalowooza akayakagamba teweesika okunkubira. Wabula teweesika okubira kaso tuddamu n'onkubira essimu kwegamba. Si bwe ennaku zino kabeera ne Gordon. Hey. Why? Pat? Maze opaakinga. Yeah. Kagambye oli wali oyagala kusula mu kajjogoli. Cancel. Mala okwebakanawo matize nsimanyi nete Ishani Brozovic ajja asiikana administration ya America. Ajibuliyenga Usman wali ow'ettabbo mu Tizistan. Kamugamba si kye kyali ekibalo.
bafubanga bwe basobola bagezeko kakasa nti Usman ava ku bukulembeze. Twada ku Heathrow Airport mu London. Nick waliwo ekimulesha eno waliwo kyayagala okugezaako kwekkaanya akakasida okuza ku report gye yafunye wabula nga yakitegere nti aba CMC sekiwa operations ka private military contractor balina kye babala batumiza ebisimu didi ninga bagenda bikozesa ki balinga bagala okutandikawo kasimorowo njagala olaba etabbo yajja ne peke n'amaka agamu mwe yatuukira laba yagulawo paka munda juira mu ntandikwa mu kitundu ekyasooka Anthony Hanley taata wa Caroline Hanley yamukwasa briefcase mwali mu schematics za device emu gye tutandaba kutegeera kyokanga lwodi bamugamba n'omugamba nti beetaaga kwegamba switch ziringa detonators nga 10 Katonda alina kyaze okwekaanya. Kaino kasera kekamu nina chala kote kubo kujja Bungereza. Caroline Hanley yatandika okwekkaanya ku computer nabi atandise okugezaako ku downloadinga ali mu apartment ya road Anthony Hanley ey'omu Bungereza njagala wekkaanye kyokka kyebeka nina kyajja akwate kuba okujja vudde mu America ze mu Bungereza kyava gulawo anoonya kyonna ekiyinza okugezaako okubeera ekyomugaso kwegamba badde ne believe nti Hanley yali connected ku nsonga zino. Yagulawo kasefu akali wansi eno n'abaako byatulatunamu waliwo files yagwako eziriko centers mwe muli schematics ya device eri n'agiraba kyava byetika byonna n'abiteeka mu kasawo kati bino yalina okusuula kirage nti omuntu eyayingiddewo yabadde munyaguluzi buzaabuza bino n'ayiwa nazaamu koodi n'akwata akasawo ke bulungi nnyo kwekwate kubo yeeyongereyo alamu yeeteekako nakyalagenda okwate kubo okujja ku luggi lwabwe lwali luggule iye kyava akwate kuba ayingire munda yeekaanye kimanyi bw'atabawo kitawe yatera okubaawo kyokka ate kitawe mufu genda okuzza amaaso nga poliisi yatuuse dda bagenda amaaso n'okwekaanya byamugwako bugwi omunene amaze okufuna kyonna kiyeetaaga Nick oba Nicholas Brocolast twada Washington DC mu America simu yavuga ono yayitibwa Charles McIntyre yakulembera CMC operations. Thanks. Kali webali akasajja ke kajja kati bw'amaliriza ofuna byonna byafunye naye n'akuba essimu nabe yakubira essimu bano bamashinaries be bali mu kampuni ye ono yabagamba nti batuwadde go ahead kati mugende mukikoleko kyonna kye babala mukama yamanyi buli omu njagala linye kabashi kati obudde nga bukyali titwagala tukerewe mwanguwe buli kimu kyonna mukikwashaganyize mu budde bwangu ddala bwe batyo ne balinya kabashi
bano ba machinery wabula company eri registered era nga emirimu gyekola recognized ne government ya America wabula bandi banga balina ekyache babala kabaka yuna akomyewo esimu yavuga Found them yet? No, I've drawn a blank on that. Obizude kono sinabagezako bizula. To worry about. Natukira wano. Kati kyava akwata file. Device yino. Nasooka atuni olupapula luno. Bali abasajja batumiza buli kisi ekyetabo kamala. Aba CMC sekiwa operations. Kati kyakola ogezako bisabotage ng'obulungi yabiteeka mu kompyuta n'abako bya drafting ebirala kabashi kakano kasembedde kaje ruda kana kaliko basoja balina ekisawo ekimu ko batuukira jukira ku report gyabadde atunulira mpozi kukashyeko n'ebintu ebyatumibwa ebirina ogezako okuweerezebwa aba CMC ebyamagye mwalimu n'ennyonyi 737 yeno mwangu tugende lengera kati bye yali afunye yakwate kubo n'agezako bifa kashingira kano ka FBI Special Agent George Breck bwe kabiyisaamu amaaso ne kabyekkaanya kamanyirawo tabu yennyini yabikasindikidde naye nga tadiddeko ndagiriro yo babivaawo babivaawa naye nga bikasindikidde n'akwata ekuba okudda kyava ggulawo boyfriend yaliyo kano ka Christopher Styles kanda secretary kabira kulisegererwa Secretary of Defense wa America lini wana Shut up. Wesirika Kiss. Ompeka kiss baby ayaya boy we nkushikana kuba akabazi mukaseka katwade bali ke airfield akamu bano batanisogezako kutika kanisters ziri mu gasheri yoneta nabageza kumanyika ninga yatabo kamala Right. How long? 10 minutes. You got to go? Yeah. Tubuzayo banga chikole dakika 10 ulimwetegefu ogena ati buterevu. Go ahead, over. Yes, Maryland Tower, requesting takeoff. Ha! Waliwo ebimotoka ebyajja nebitandisa okugezako bazingako uli yalaba kimotoka n'asooka yeesika FBI mukawashi gano magye yashi ne bitandika wewe afanda panuye yuna atandika laba tabu bino byeshagaka ebyokunjingako abashigadde bapuwa temukuba mukakane wanchi FBI yebazinjeko afwanda batandika nibasoka bamuzingako gweshebo kakana bana temuta namwe yaira kupopoyi nibanyweza nga nakyala kwali George Breck Special Agent George Breck esimu yavuga mashakati g'ekiro ono kyava gikwata Christopher Styles. Hello? Ala. Aline kaboyi ke muliri. I'll be in the office in 20 minutes. Ngenda kujja mu office mu dakika 2. Bamukubide simu ku kiguddewo. Kumbe Nick akimanyiko. Kubanga yasindise obubaka eri George Breck. Kyava akwata olukomo.
tino mukashaka ntwadde eri road Mark Brydon ambassador bamukubira essimu. Of the 24 men arrested, 18 abasajja 24 abakwatiddwa 18 babadde Bangereza. US Customs Operation, 1 fatality. Abeefubyayi be babakute omu ye yatiddwa. We're about to board Abeefubyayi babiri balumiziddwa. 737 transport plane. Okimanyi nti badde balina ennyonyi 737 nga gye bagenda okukozesa otambuza buli kimu kyonna. Babadde balina ebisimu didi. These guys were to fight a small war. Ebisi badde balina badde nga abetegefu gezako okulwana ka small war. The FBI had a tip-off about illegal arms. FBI waliwo yagiwadde nti waliwo atambuza ebisi. We were doing with smuggling. Kati muntu kyayinza okusimagolinga ebisinga ebyo. Kuno ba private military contractors bayinza okukikola okusimagolinga arms ezo. Their flight plan says they are en route to Kyrgyzstan. Badde bagenda mu Kyrgyzstan. Gone. The worst yet. Ekibiina ekiriwo 10 cylinders of epichlorohydrin. babadde balina silinda 10 eza epichlorohydrin. Yeah. Oyo takozesa mu industry nti ye. It's also the principal ingredient of nerve. Niye bagamba nti ye principal ingredient ya nerve gas epichlorohydrin ye chemical ekyasiza okubeera ey'amaanyi mu kuforminga we ekiyitibwa nerve gas. Call everyone in. Njagala okubira abasigadde bonna nga Washington DC tebanaba kuzuukuka. Katonda wattu kino ekiguddewo kika Nick kyonna kyabala Mukama